Ochetonde Katonda wanga namugereka gululiso dene serubale guludene dobozi lugaba wa byonna obudde bwe buno kwewonga gyoli nga fabeho nga gyoli bebazukulu abaana abobuwala n'abobulenzi kubanga ebbanga ddene nga tusekererwa tuduulirwa tukonjerwa twali situkumanyanga naye katwakutegeera nti yegwe Katonda w'abajjajja baffe emisange gyonna gitukuumenga tuleme nate okuddamu okubonaabona nga bamulekwa bajjajja emizimu n'abalongo emisambwa n'amayembe abantu ffenna ne bassekabaka tukyukire Katonda waffe omulamu tumusinze tumugulumize tumwebaze ayi kyetonde Katonda njagala nkusaba Saalongo otunuulire abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali mu nsi yo Uganda olunaku olwajjo twabadde wa baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga tugenze Mengo era nga tugenze okutwalayo oluwalo lwaffe Saalongo tukusaba okuume baffe Ssaabasajja Kabaka omukuume anywerere ku Namulondo y'abajjajjaabe omuwangaaze ettooka aliyita omuliro ka muntu gwe nannyini bulamu gwe nannyini ddoboozi gwe nannyini nteekateeka gwe lugaba wa byonna tukusaba okuume gavumenti eyawakati n'abantu abalala bonna abali mu nsonga eno kuuma abaweereza abo bonna nga bwe babeera Saalongo eri abazzukulu abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bo bwe batawulira ku linnya Kyagulanyi tebatereera Saalongo ne muzzukulu wo Kyagulanyi mukuume kubanga alina abantu abamwagala era abamuwagira era public figure ate nga mwana munnayuganda Saalongo naye mukuumire ddala abeere mulamu kuuma ensi yaffe ennono zaffe ozigzeewo kuuma bakabona ne bannabbona kuuma abantu bonna abali mu ntonyekeze mu nnono muzi ne mu lukoba bonna obakuume babeere n'eddembe ayi kyetonde Katonda tweyanziza tweyanzeege tusaba emirembe egya leero n'obutebenkevu obwannamaddala nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba emirembe n'olubeerera weewaawo ayi Saalongo ensonga etuleese olwaleero kwe kwanukula ebibuuzo bya bannayuganda ebikwatagana ku buwangwa n'ennono juzi twali Sembabule ng'enkuba yagaana okutonnya ebijanjaalo by'abantu nga bikaze ente nga teziina muddo naye wayogera kigambo era obudde bwagenda okutuuka essaawa zennyini ze wayogera ng'enkuba etonnye era abantu b'e Sembabule bakwebaza gwe Guludene wanga Namugereka jjajjaffe Ssewamala Musoke gwe Tonda w'abajjajja baffe kubanga abantu bangi bagenda ne balowooza nti emizimu emisambu abalongo n'amayembe Katonda abo si bakatonda wabula egyo myoyo egiweereza obutonzi bw'abajjajja baffe kale nno Saalongo ku lwa Tonda ku lwa Namugereka ku lwa Wanga waliyo abantu abali ku live eno naye ng'oluusi bali mu takisi bali mu ntambula abalala baami bali waka naye beekwese mu bisenge omulala avudde wali ng'agenze mu kibanda okulaba omupiira naye ng'ataddeko kaddata ke kulaba ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Ssaabakabona agenda kututegeeza ki olunaku olwaleero omulala mukyala tayagala bbaawo amulabe oluusi mulokole oluusi musajja oluusi omukyala oyo tayagala baana be balabe nga ayetaaga okulaba obuwangwa bwe kubanga jjajja Saalongo mu bigambo bino twongera okutegeeza abantu baffe okubalaga wa gye baabulira kiki ekyaleeta omutawaana ensi eno yasaanawo etya kiki ekyatujja ku bwakatonda bwaffe tiyali muzungu naye ffenna kyatujjira kati mukadde kano tukomawo okwongera okutegeeza abantu baffe nti abantu badde ku buwangwa bwabwe si bangi nnyo abasobola okutegeeza abantu ekikula bwe kityo wabula abantu batonotono bwe basobola okutegeera ensonga eno ayi kyetonde Katonda we tusabire otuwe eddoboozi otuwe olulimi otuwe ebigambo ebirungi tunnyonnyola abantu badde ku buwangwa bwabwe atenderezebwenga agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo abasaba ne bannyabo tweyanzeege yenze Jumba Lubowa aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulanama omubwati basaba ne bannyabo senga kulanama abatumidde gyali ali bulungi ali mu kulera abaana olwaleero akedde ku makya nannyonnyola n'agamba nti kyali badde kirungi omukyala yenna
nga mukulembeze yali badde mufumbo. Nammwe abaami kizibu nnyo okulembera abantu nga toli mufumbo kubanga omukyala ebeera challenge Mukama Katonda kwakupimira okulabika nti osobola okukulembera abalala. Kati gwe basaba atasobola kulembera makaago, gwe maama atasobola kulembera makaago nga naawe kennyini weeremererwa tosobola kubeera na mwami enkya obeera noono luli n'obeera noono luli n'obeera noono oba ogenda kulembera otya abantu waali bakulembedde ng'otandikira kubalaga mu makaago mwosinziira nga mwetusanga empisa mwetusanga ennono mwetusanga ewuzi mwetusanga olukuba nti ewuzi eyo yesiba endera n'enywera. Mukimanye bulungi nti mu makaago mulimu omutuba mwova omwana okutuuka okuva mu mutuba nti omukyala ono bwe yavanga mu nnyumba n'ava mu nju n'atambula bw'ati ng'ali lubuto muzito baamuwerekeranga. Kakati nga mu mutuba ogwo mwe muli amasiga ago gabeera 3 mubeeramu ekyoto kya maama Nabuzaana mu mutuba ogwo. Kakati ng'omukyala we wali ekitooke kiri ekya Nakitembe ng'omukyala oyo kyekitooke kyakwata ku masiga gano nga kwe kuli eddagala lye bayita Kimalempaka lye bayita Lukuula lye bayita Kyewungula eddagala eryo lye bayita Akanoonya. Kakati eddagala eryo nga libeera ku kyoto kyova olya nga maama bamuyita Kinywabirezi nga libeera ku kyoto nti ebirezi ebyo bye baamuwanga Akanoonya ne kanoonya omwana munda wabaddewe awagamidde Lukuula n'akuula Kyewungula nga yeewungulako katono nnyo bw'ati okuwungulako n'abeera nti asobola okukuula omwana n'asoosotoka n'azaala. Kati kyetwava tubeera n'olujja ne tubeera n'olunyiriri. Olujja luno lwayimirirawo nti omukaamwana ono bw'abeera mu lujja muno omukaamwana mu lujja mwava ayita bbali tayita mu lujja muno muva bbaawe. Ekimugaana okuyita mu lujja nti bbaawe okwo kwe baakolera emikolo gye egy'olujja. Twabeera n'omukeeka oguyitibwa kyaki nti kyaki ekyo omukeeka ogwo gulukibwa omukyala ng'omukyala oyo agenda kuzaala omwana omukeeka ogwo gulukibwa nti kyaki ekyo nti kyakumala kizadde. Ekizadde ekyo kimalirwawa? Kimalirwa mu lujja. Kyebava baga nti jjumba mu lujja muno mwova kubanga ogenda kuyimirira mu lujja bakoleremu ekidaala ekirinda embaga. Kakati mukazi wo gw'owasa tayita mu lujja lwa kitaawe wakati kubanga abaddukirawo omukolo gwe baakolerawo bba. Kati gwali wano olwaleero omwana bw'omuzaala ekizadde okimalira mu buliri. Kati ng'ate n'omwana oyo wamuzaalira mu buliri omwo. Kati omwana ono n'atafuna musambwa gwe bayita maka ogw'omu lujja omusambwa ogwo n'atagufuna. Omwana oyo bw'atamala kufuna musambwa ogwo ng'atejjukira we bakwasiza effumu eririko olunyago olunyagira ekika effumu eryo eririko omuwunda ekika kyewunde effumu eryo eririna olulimi olumu nti naawe obeera nga mutabaazi obeera muyizi we bakwasiza ekifundikwa nti ensonga z'amaka ga Jjumba tuzifundikiriddeko wano era we wali omusambwa oguyitibwa maka. Omukyala waafunira kadi nti okaddiye mu maka muno oli muntu mukulu waafunira ekibbo ekyo nga kirimu ekkundi obugatte bwakalirako nga kirimu emigo kugeraageranya oliko omusambwa jjembe oba muzimu nga gye bakifundikirira ne bakiyita ekibbo nti kubbululwa omukyala nga yasobola okubbulula olujja olwo era ne balyoka bamuwa kadi nti okaddiye mu maka muno oli muntu mukulu. Ebyo byonna bikolebwa mu lujja owali omusambwa gwe bayita maka. Mu mutuba twalabyeyo gye bazaalira omwana. Tukomawo mu ddiira wamu lye muyita eddiiro we bateeka ebisaaniiko ne banjuluza emmere. Eddiiro eryo ne mutandika okulya awamu ne baga nti byegayagaya ebyana byegaya mukyanamira ebirongo byegaya mukyanamira we basibira abalongo ne wabeerawo effugiikiriro awo we bafugika ebisaaniiko nga bamaze okubizinga bwe bati maama waabifugika ate ne kibeera ekyanamira we basibira abalongo. Kati mu nnyumba tulinamu ekisenge omusengekerwa omuntu era ekisenge ekyo
omusengekero ensonga edda abajjajjaffe bwe babanga balinnya ekitanda obanga balinnya akatandaalo obanga balinnya ekitanda ekyo mwe bazaalira omwana nga basooka ne badda emitwetwe ne bava emitwetwe ne bayimba ennyimba 2 ez'abalongo ne badda emirannamiro ne bayimba ennyimba 2 ez'abalongo nga bayimbira omusamba guno gwe bayita kaseegu oyo yazaalibwa n'omulongo Kawumpuli kati nga baguyimbira baleke okuzaala abaana abo abeewalula baleke okuzaala abaana abo abaakubwa kabaka bulamu baleke kuzaala abaana abo bemulaba balina emitwe minene bemugamba nti simanyi yalwala obulwadde mubuyitaani brain tumor muyina bwe mubiyita mu luzungu kakati abaana abo olaba alina omutwe ogubootabootanga munene olw'okuba nti abalongo bano baasoba mu lujja n'ennyimba ezo tezikyayimbibwa twesanze ng'abantu baffe bazaala abaana abeewalula muzaala b'amawube omukazi oba akoogera naye ebigambo 2 ekyokusatu n'aseka n'omubuuza kati ki ekikusesezza nga sinnayogera kisesa ebintu ebyo byonna bikolwa nga bikolwa mu kisenge muno ekisenge kino omusengekerwa ensonga kale gwandaba ku live olwaleero gezesa mukazi wo bw'aba wa buwangwa na nnono ng'okyasobola okukaanya naye omuyimbemu ennyimba kuba eŋŋoma ewuune seewaswa akazaala baana kuba eŋŋoma ewuune seewaswa akazaala balongo yalyoka n'azaala ennyimba ezo 2 muziyimbire emirannamiro twadagana ku lw'abaana twadagana twatuuka n'emirannamiro kati baava emitwetwe ne beetoolola emirannamiro bwe bayimba ennyimba ezo 2 obviously gwanoonya oluzaalo lw'abalongo ekyo kyokka gendo nabo olweza n'ebbombo ng'omaze ng'ogenda okuyimba ennyimba ezo ekyo kikumala okuzaala abaana 2 ne mukazi wo nga togenze ku musawo sibalagiridde kinene nnyo ekyo kakati bassebo ne banyabo obutamanya buwangwa bwaffe buleetedde ddala omutawaana obutamanya nnono zaffe kituleetedde obutava ku basawo ba kinnansi so nga katonda bwe yali atonda ensi eno yagiteekateeka bulungi nti mu nsi yateekamu buli kintu kubanga empologora weeyatikira sige magezi woosusiza kubanga ebekuwadde olwatika tojja kunoonya lulala n'ebintu ebirala bingi eby'ennono zaffe kati bwe tuba mu nnono zaffe nga tuzoogerako muleke kugamba mmwe abatudde emitala w'amayanja mmwe abali mu Uganda abawulira olulimi luno nze olulimi luno njogera Luganda naye oluvannyuma lw'emyezi 2, 3, 4, 5 tugenda kutranslatinga olulimi luno nga tuyigiriza Africa nga tuyigiriza bana Kenya tuyigiriza bana Rwanda tuyigiriza be Sudan kati gwe Muganda aliwo olwaleero twala obudde owulirize nti twasooka service ziwa balulimi lwaffe kubanga basebo ne banyabo manye ebikolwa Busoga manye ebikolwa Mwankole manye ebikolwa Sudan manye ebikolwa South Africa manye ebikolwa Zimbabwe manye ebikolwa Botswana nze timumpita mu buweereza buno nti mpeereza mmwe Baganda mwekka naye Abaganda mbawa respect emu nti mmwe muli nnono yange kuba nze Jumba Lubowa aligaweesa muzzukulu wa mutabani wa Ssenyonga Mugerwa muzzukulu wa Mulyanga muzzukulu wa Muzigo muzzukulu wa Mukota muzzukulu wa Kiwagu muzzukulu wa Balironda muzzukulu wa Kasamitala Segawa nva ku lusozi Buzindwa ku mutala Kannabulemu ku kyalo Kibumba e Katongero nva mu district empya y'Ekyotera mu ggombolola y'Ekiyebe bassebo ne banyabo ndi musajja Muganda sirimu wadde akasaayi konna naye olw'okuba emyoyo egyankwata ng'ensibuko yagyo giva wano omuntu bw'andaba ampita Omunyarwanda ampita Omulugwala ampita Omudaama omuntu bw'andaba ampita Mulundi kubanga olw'ensonga nti ennono ye yava mu nze amawanga ago gonna mawanga ki gaffe kakati bassebo ne banyabo nga tukyali mu Buganda nga tugenda kutandika okunnyonnyola ebintu bino mu lulimi oluzungu kubanga bassebo ne banyabo twagala kubuuka Uganda tuddeko mu Africa bwe tunadda mu Africa tujja kutwala obudde okutranslatinga olulimi luno nga bwenjogera ate tugenda ne mu luzungu abantu basobole okumanya ennono yaabwe kubanga n'Abannayuganda abali wano mu Uganda timumanyi abantu bw'oyogera oluzungu bakuwulira nnyo okusinga olulimi lwabwe n'ennimi zaabwe zennyini baazikyawa bw'owandiika Oluganda era bw'ogenda ku comment
eziri ku live kuno ku Facebook osanga ebintu ebi osanga buli comment gye bataddeko ya luzungu ebera mu emewe kale no bolaba kwegatasobola kiwandiika tekituukirira kakati basebo ne banyaba ekitegeeza nti mwetaaga oluzungu naye nze ekiŋŋaana okwogera oluzungu si lulimi lwange ya olwo lulimi mbeera folena olwo lulimi si lwange ikyova olaba nkuga nti time will come dogs is cry nga baka nti alwogedde bubi kakati naalwogera nti olutali lwange olulimi si lwange mwe temukiraba olulimi si lwange kakati n'omuganda bw'aba ayogera olunyankole era ojja kusanga alukuba embogo n'abanyankole wano bwe baba boogera wano baba babuuzanga omufaliso nga baguyita mufalasi kubanga olulimi si lwabwe omuntu bamugamba nti munnange twali tudde olulimi si lwabwe era bw'osanga omusoga ng'ayogerera omuwulira nti musoga kubanga olulimi ggero ng'ekkula lya Buganda bwe lukuumibwa ewaffe nnono omuntu mu lulimi lwe wano bwe nagenda e Germany bwe nali nfuna degree mu Humboldt University nga bampa honorary degree mu cultural heritage abagermani bambuuza nembaga ati nze simanyi luzungu nze mmanyi Luganda ne baga kale katutereko translator ojje mu Humboldt University otandika okusomesa culture nembaga nti please munonyawe munkubira empiso munzite mujje mubasomesa Luganda kubanga tekyali kintu ala Germany degree eyo gye nafuna mu nsi yonna abantu abagina tibawera 10 mu nsi yonna ate gwe baali basembyeyo jiwa mu America yali Senator Mulamba nze gwe bajiwa talinyangako mu ssomero ate nga saagigulirira kyofolaba tinasese nnyo nga ndaba ku social media ng'abantu basanyukira bulutiki nga ffe twazifuna dda kakati baba bulutiki eyinaki kati kikulaga nti bulutiki okugifuna kitegeeza nti oli wansi nnyo okyali wa wansi kubanga bulutiki teyina kyeri kati ffe abaafuna amadiguri nga bagatuwadde mu culture naye nga tosomye nga bagiyita honorary degree ne bagikuwa n'obeera visa free Germany kati ffe tukole ki tukuba amabeere mu muliro bassebo ne banyaba bakulembeze muleke ng'okozesa obutaala muyige kati ku social media bwe bakuwa bulutiki ku TikTok n'ofunaki nozina amazina kakati olwo tofuse ddiikuula bassebo ne banyaba abantu abakulembeze mubeera ba influencer muyina abantu bye babakoppako ne bye babayigako muyina ebintu bingi kakati musaana mukoleyo ebintu nga bya nnono olunaku lumu nali mbanyonnyola nti ffe twalina Sengakulanama one day naye olunaku olwo twayambala ebyambalo nga biriko ensimbi eŋŋanda n'amatembe naye ng'ebyambalo ebyo bya kalica nga bimpi embugo zino bwe zaali tezinnakomagibwa ng'olubugo lulinga kati bwolaba olugoye olwa feeza okulufuna kakati ng'olubugo bwerutyo bwe luli era nga zambalwa bakabaka bokka olwo abantu baffe beesiba bikoola n'amaliba tebannagafuna ng'ensolo okugifuna nalo lutalo kakati ebikoola ebyo bye beesibanga ate ng'eddiba lino likaluba tibalina magezi ge balikolako kugondamu kati abantu beesibanga obubugo bumpi kakati bwe twayambala twali tubalaga kyali kitya emabega nakati we tutuuse abantu bayambadde bubi akunamye naye ng'alina ebbaawe kakati ate nga gwosobola okunama nga nebbaawe tomulina kakati ebintu bwe bityo muyina okubimanya ng'abantu ab'ennono ffe buli kye tukola tuba tuyina ekigendererwa naye omukulembeze omu n'oggulawo akawunti 40 nga gw'omu gw'ozigulawo akawunti ezo 40 nokati kati ene yange bali ababadde bazigulawo ene yange bampa bulutiki ng'ate buli akawunti gye balaga basangayo eddoboozi lyo bannaye mulekeraawo okubbira mu buwangwa bwaffe kino nno nkyogedde ndi siriasi sitera kulumba bantu naye olwaleero mulekeraawo bassebo ne bannyabo ba tiktokers banna Facebook page mulekeraawo okukola ebintu by'ekifere njagala abatudde wano okyuse kamera njagala okyuse ettaala eyo etunule ffe bwe tutula mu live tuba mu class ng'abantu balinnya n'okuva ewaabwe
ng'ekibaleese kutuula mu class okusoma njagala okyusa abantu balabe tuba mu class situbeera nti no otuddawo kalayivuko kokka abantu batuula ne bajjula mu nnyumba ya jjajja ng'ekibaleetedde okujjula okukola ki baagala kusoma baagala kumanya era batuule mu audience eyo bakubuuza ekibuuzo nti Ssaabakabona kino kitegeeza ki abantu abo kibaleeta ng'ekibaleese kuwuliriza Ssaabakabona mu musomo gwagamba ki kakati ne bakubuuza n'osanga ate abantu abamu be waali baddolooza nti bannono ng'ate bakola ebintu ebitakola ki bassebo ne banyabo tuswala ewaffe nnono abantu ba Uganda twavaawa nnono bassebo ne banyabo njagala kugenda mu kwetegeka kw'olwaleero nalabye omwami omu mwami w'amaanyi mu Kampala omwami oyo gwe nalabye abadde yafuna akasente n'azimba akayumba ke n'akamaliriza bwe yamala okukamaliriza n'atandika okukola ng'akolera mu kibuga awo mu Kampala ng'era musajja ali bulungi sente bwe yazifuna n'atandika okugenda e Dubai n'asuubula e Dubai n'afuna akasente bwe yamala okufuna akasente n'agamba nti ate kakati njagala ki ewaffe Masaka sigenda kuddayo ne Luweero yali mu Katuliki n'akyuka nga naye akatuli tamanyi nnamba yaako oba kakutaano oba kakomeka ate omuntu omubuuza n'omugala osoma ddiini kinti ndi mu Katuliki naye n'akubuuza ndi mu Katuliki ng'ate naawe akatuli tokakola ki tokamanyi nga naye takamanyi kakati kye yakola n'alokoka n'agenda akuba endongo n'abeera mu kyaki n'alokoka n'akola sente e Dubai n'avaayo n'agenda e China n'atandika okusuubula e China n'akola n'agula emmotoka ez'ebbeeyi lubaale bagamba nti okalya ddaka ddadda envunyo ogirira mu katiko nga weerabidde ndi emagombe ebaayo omwami oyo nabadde ndi awo ng'azze wendi ng'ekimuleese wendi ennyumba bagitwala amaka bagatwala akapoloti bakatwala emmotoka bagitwala essaati zayambala zirimu ebituli buli kimu kyonna naye nga yagenda ne mu kibiina ekya black bwe yagenda mu kibiina ekya black nayo ne yeewolayo akasente omukazi n'amugamba tukole namugamba nti naye nze mwoyo gwe nnina takyanzikiriza maama w'abaana genda mu kibuga munange nyamba gw'ogende mu kibuga obeere ng'okola namugamba twewole sente za mirundi 2 bukadde 3 olwo n'akayumba ke balina bakakoze eki bakataddeyo nga beewola sente obukadde 6 ng'omwami afuna mikwano gye olw'okuba yasuubulanga ebintu e China mukwano gw'oyo ng'amuwaaki ng'amuwaako amasa 3 waateeka obusaati amasa ago bwe yamala okugamuwa ng'omwami atandika abeerawo naye yakolawo nnaku 3 olwokuna nga bamugoba muki ku masaago ngadde ebweru ku lubalaza kakati bulaka myaka 2 ennyumba aba bulaka bagikola ki bagitwala kakati mu kugitwala basasula koloni omulundi omukazi aliwa ndikati mutembeyi gyatembeye ngoye gyazitwala eyo gye bamwebakako amaka gakyaliwawo tiwali kakati lubaale amukubye naye kiri kyawulira mbu awulira omwoyo ogumugoba mu kibuga kubanga yalema okukola bamweyana abantu abali mu mbeera eyo abatasobola nga kuba mwami oyo asobola kujja wendi nanga nti Ssaabakabona bwe nalabye n'enzija n'entambula n'enzija naye ne sente zindese sizikola ki tiziriiwo ate mbadde nzirayo omwana wange omukyala bwagenda ate nze nsigaza omwana kakati omwana kusomera anaavaayo atya emugala tojja kuyinga bwavu namputtu tuulaawo ndabe ekyokukola ki era nga bwe nkibagamba bwe ndi bwe nakibagamba bwenakimugabe bwe munaamulaba ajja babuulira kakati omwami oyo ngenda kukuzaawo njogeredde live eno ngenda kukuzaawo emmotoka yo ngenda gizaawo ennyumba yo tibagenda gitwala njogeredde live ndi njagala ng'era omwami oyo yabadde kasimu ke live gye twakola wiki ewedde ku kasimu ka mukwano gwe
nga bali ku lubalaza lw'edduuka ze nali simanyi nti live zisigala ku Facebook n'awuliriza ebigambo atambuza bigere okuva mu kibuga n'agamba nabadde kasimu ka mukwano gange ku lubalaza awo we nadda nenkulaba ne ngamba kanzije njagala kutegeeza mwami gwe sente ogenda kuddamu ozifune ogenda kuddayo China ogenda kuddayo okole byonna mmanyi bulungi ku kyalo kwova n'abakuwola sente mu black bakumanyi kati ne mukazi wo gyasubula obugoyi bakumanyi naye nze nkuwadde omwaka gumu omwaka ogujja njagala naawe oyimirire ku live eno nga gwe otudde wentudde ogandi yali ayogera ku nze gwe yali ayogerako mu bantu abo nze gwe yali ayogerako bassebo ne banyawo ennyumba yange tebagitwala ate naddamu kati mvuga n'emmotoka njagala mbabuli eziga ly'omusajja liva wala musajja akaabya amaziga nga wentudde ku kiwuwano bw'ateeka omutwe ku ttaka naga nali mulokole naye bansonyiwe sikyabiddamu ebyobulokole nabivaamuda mbadde ne Nakabugo ku lukiiko Nakabugo bw'aba mwali mundamu ebyobulokole nabivaamu jjajja sigenda kuddayo munanga abasumba nze nazimba ekkanisa y'egindi nze nazimba ey'egindi kunze sente zaalagawo tate mmanyi nalabirawo kawumbi siyinza nakugaa nti zagenda wano Lubaale akola ki aluma ate abantu baloga oyinza okulowooza nti Lubaale yamuluma naye nga n'okumuloga bamukola ki omwami oyo ngenda kumukolako atereere njagala kubabuulira kambabuulire naye oba kino ndoza kino kankireke nkikubeho basaba ne banyabo kati ekyokulabirako naye ekirungi ky'omwami oyo soogedde erinnya lye ate simulaze mu kamera wabula njagadde mukole ki muyigireko naye ne mbasuubiza nti alivaayo nga mmaze okumuddiza ebibye byonna n'ayimirira bwe sibimuddiza njagala essabo lino bajje baliggale bw'ataddamu n'abeera bulungi kubanga olaba nti obviously yatondebwa musajja mugagga yatondebwa wa mukisa naye yasobya emisambwa gy'abajjajja baabwe ate ambuuliddeko naga nettanda nagendayo n'embikka nze byobulokole nabivaamu dda nettanda nagendayo kati kitegeeza nti omuntu oyo agenda kusamira ngenda kumusamiza Lubaale we bwereere ngenda mutegekera ebintu bye byonna bwereere ate ngenda kulwana nammwe aba black bwe muba muyimirira ne muwola abantu miliyoni 6 ne mutwala ennyumba zaabwe za miliyoni 5 nammwe ngenda kutandika okubaloga bw'ate Manerenda akuwoze miliyoni 3 oba akuwoze miliyoni 2 nazikola nategerera ddala nti Jumba wayavuwala n'omwavu akuyita muki mwavu ate n'akapolitike n'akatwala era mmwe bamanerenda abasuubula ettaka tuli bakufaafaagana ababba ebintu by'abantu tuli bakufaafaagana obubbi bususse mu Uganda wampola miliyoni 5 n'okuzisasula nazisasula naye amagoba mbe simanyi penalty simanyi zakumuletinze babanoonya n'okubasasula timwagala kukwata sente ngenda kubaloga buli alina Manerenda ng'amubanja ofa ya bwereere oba atwala baba nali wano juzi n'akavubuka kayina emmotoka yaako ya Subaru nga kagende wa Manerenda kayina emirimu gyako gye kakola saagitegeera nnyo nga kagende wa Manerenda nga kamwewolako miliyoni 5 emmotoka Subaru bichu nga bagipakinga ngamuga nti sente zo ngenda zireeta nti nandi mu 5 buli miliyoni oteekamu emitwalo 4 nti adi nja kuzikuwa 5 emirundi yena size miliyoni 2 gwe 7 kakati ng'ennaku zituuka ng'atwala sente miliyoni 7 ng'omusajja azikwatako ng'amugamba genda ozibanking ng'agenda azibanking aba ava mu bank nga bamukiika emmotoka endala ng'aleeta mumpe emmotoka yange maze okusasula sente nga bamuggyako lisiiti nga bamugaa kati genda osasule 11 kakati ng'ate emmotoka ya miliyoni 16 baba bagitutte kakati obwo obubbi bw'abamanerenda nabwo mbumanyi n'amataka g'abantu ge mututte nago nga manyi ngenda kubaloga juzi nali wano twabadde twogera ne baba Kiggundu
waliwo omusajja ali Dubai eyo kakati badde munyambeko mundogera abantu bano bangoba ku mulimu waliwo ayiikiriza akalimo kangu katwala kakati omusajja ayogera nange kakati yakyayogera nange kumbe tayagala kukola ayagala byabwerere nga bali bamukwata ab'oku mulimu sente bazimuwadde n'okukola takola ki bwe bamukutte nga bamutwala ku poliisi kati essimu yasigadde kuki ku poliisi bwe yasigadde ku poliisi oli eyamuwaabidde ng'asangamu Ssaabakabona Jumba Lubo aliko musimu y'omusibe ng'ati omusajja mundogere nga n'ekifaananyi kye yakiweereza ali Dubai ng'akuba simu Ssaabakabona nkwegayiridde tondoga ekisajja kino tekyagala kukola kifaanana bwekiti nze Ssaabakabona tondoga era ne sente ze yakuweereza ez'endiga nga kati omanye ekyokukola sente z'omusajja ez'endiga ze yampadde n'enkoko empanga emmyufu tuzimbudize naga ali mukomera kati simu nze njiina naye nkwegayiridde tondoga otegedde Lubaale aswaza Lubaale akola ki aswaza kakati gwoyinza okwagala okuloga munno naye nga gwologa talina musango laba bakutwala ku poliisi n'essimu teri mu pasiwaadi ne omusajja yakaabidde ku ssimu nanga Ssaabakabona nkwegayiridde tondoga wano tukumanyi bulungi waloga lujja mukitegedde kakati ebintu bwe bityo nammwe abaagala okuloga bannammwe nga tebalina musango bakwadde omulimu toyagala gukola ate b'osanzeeko obalemesa bakuwadde gwe oli mukulu oli mu gavumenti waliwo emirimu gy'ennaku zino gya contract musayininga contract emyezi 6 oba omwaka oba emyaka emeka 2 kakati abakozi bano ekibasayiningisa contract nti basobola mukwatira mu nsobi bamugoba amangu nga tebasobola muliyirira omukozi owa permanent asumbuwa owa contract abanga atalina mulimu kakati ne mubeera nga mukyakola nabo mbwe abakama baabwe ne mumanya nti contract ezo mulina ozizza obujja buli luvannyuma lwa myezi 6 oba buli luvannyuma lwa mwaka bakama baabwe bwe mutuuka okusayininga ku contract nga timwagala kusayininga ku contract kyokka nga abakozi bano basigadde bakola omukozi n'amala emyezi 2 nga tasasulwa mu Uganda lw'otakoze tolya mu Uganda omwezi gwo gutuuse ne nga tebakusasudde tokola ki tolya nammwe bakama baffe badirect ebitongole si byammwe nammwe muli bakozi nga bano abalala musayininge contract z'abantu abo bwe muba mwabakowa mubate bagende banoonye emirimu emirala naye omukozi n'amala emyezi 3 kwena ennyumba empangise apartment etandikira 60,000 kudda waggulu abantu bonna abategerekamu basula ku apartment batambula okujja ku mirimu gyammwe gye mukola muzze contract z'abakozi obujja nga bakyabula omwezi gumu mu maaso kubanga zisayiningibwako abantu baki bangi nammwe aba contract bwe mutazisayininge bwe nadda nja kubaatula amannya mbadde njagala obaloge baloge nanti era tubaloga abantu bangi tubakolera eddogo nga titubadde bakubaloga nga mulumya bannammwe kubanga Katonda yatuwa ebintu byonna erudda n'erudda bakadamo n'abayamboje kubanga babakozesa contract neggwako ate ne babasigaza ne basayininze contract endala ate buno obudde bwe bamala ate ne batabasasula n'ebiwandiiko ne babiwamba abo abawalabu bosibuuza ne bw'oba omubba bubbi kubanga ffe twaliko wano mu Uganda ng'amini afuga wano ffe twali tusinga Dubai nga ffe tubasinga okuba obulungi kakati bwe tuba twagiwola nako kakati Dubai yetusinga okuba obulungi ate sina mukwano na muwalabu mwe bakadama mwe timufaayo gwe genda ku simu yange 0772 62384 nkubira oba nterako message aba abawalabu tujja kubaloga kubanga abawalabu bagamba mbali musirimu kuli musirimu mbo musiramu muganda wa musiramu abaana baffe ne bajja nga besibye obukaya n'okubatta ne mubakola ki ne mubatta abaana baffe ne bajja gye muli olw'okuba mwagala omanye omukazi omuddugavu
eri ebuwalabu naliko South Africa bamuyita ttooke era boogera basa ettooke lyazze kubanga bali abavenda bawunya waliwo omulala gwe basaba ologe kati abaana abo bwe bagenda mu bawalabu abaana abawala abaffe tibaakula nga bakazi b'abawalabu lwakwesaanikira naye tebalina pulogulaamu kakati omuwalabu n'abaana baffe mubakwana ne mubebakako mubebakirako bwerere ne mubafunisa embuto timubawa ssente nja kubaloga omuyindi yamuzaalamu abaana babiri bwe yatuuka ng'alinnya addayo e India ng'ettaka eryo lisigalawo kati n'abaana b'omukazi tibasoma kyokka mumanya mwe yagulira musajja mudaama yasigala mu kampani eyo kakati bwe yagenze mu bitongole n'agenda bano babbalamu n'agenda wano bonna bamuyambeko bamusaba ssente tazikola ki tazirina nze omudaama namulogedde ennaku ezi n'akwata ekyapa ky'omuyindi n'akiddiza mukazi n'akiddiza mukazi we kati abaana b'omuyindi yabatadde na Kampala Road ku Kampala Parent kati basoma kubanga bwe bamala babazaalamu eri tibaddayo abo bafolena sirinaako ssole yakusula mu nnyumba gyange oba mu Nigeria ng'anguluka era waliwo mu Nigeria yagula amaka mu Akurite n'amala okugagula yajja wano pasita ng'awasaawo omwana muwala bwe yawasa omwana omuwala amaka gatadde mu Akurite omu nga muga nti kakati yakoze ati agende Nigeria ekyapa tayagala kukimpa tayagala kukola ennaku 2 mu olwo ekyapa yakimuwadde abo bafolena sirina soli weewaawo sana n'abaana abawala bagambeko emisaayisayi gye batuleetera kuno ate bakole eki abaana waliyo ekibuuzo eno baba abaana bakole eki abaana tebalina kyakukola abakyala banoonya kamuwogo nabagamba ku live eyasooka oba ku programu zenkola nti omukyala ekimuleetera okugenda ku musajja folena naye aba alowooza nti ayinamu ekyenjawulo waalinyira ennyonyi ajje mu Uganda abeere investor bw'aba amufunye naye aba alowooza nti agenda kubbirako ku baana be olusi bwe yamusanga akoze eki azadde kakati folena oyo bw'amufuna n'amufumbirwa wamma bamaama mbawagira olusi naye aba tamwagala nga n'olulimi talukola ki talumanyi abachina bakola oluguudo luli olwa Northern bypass baluyita highway express bwe bagenda eri Entebbe nga bakwana abawala mu kibuga Entebbe omanyi bwe bakolanga jigijigi yes kakati n'olulimi abatalumanyi kati oli watukiro ga jigijigi yes abaana bano baagala nnyo okubawaanako baagala nnyo bakwana obulungi naye olaba jigijigi atuuka n'abeera yes kakati embeera kubanga omusajja wa wano omukwane akuwa eki ayagala akuwa 5,000 tizigula bizigo ayagala akuwa 2,000 tikikyamala wadde transport no mugaba okuwola mutya bajja ne tubawaayo kasente ne mubawola nedda ensonga eri bweti bawola ebitundu ensonga eri bwekitali ensi bwe yatuuka bo bennyini abakyala bennyini bakayanira omwenkano wano era ne bagukola ki ne bagufuna ne bagubawa kati essaawa zino tutambulira mu mulembe nga bwe nkutunuulira ng'ekituufu toyimiridde bulungi nange sijja gy'oli otegedde bulungi akitegedde kuba mu ngalo ez'amaanyi kubanga ensonga yino sijja kubanga bw'oba n'ekizibu kya 5 nga kuwa nga bw'emba n'ekizibu kya 2 togamba ate nga togayina nogayina togayina andi kati ensonga eyo bakiwandiikawa labayo taata ekibuuzo ekirala kikino njagala gwe oba otubuulira
kyawandiikibwawa era kyateekebwateekebwa ddi nti omwami yekka yagaba ava mu Buganda ensi ekoma mu Buganda kyateekebwateekebwawa era kyawandiikibwa ddi nti omwami yagaba yekka katukalekayo taata yekka njagala twogere bwe tuti ewaffe njagala ombuulireyo olunaku omukazi lwasitula ekibbo n'akiteekamu ennyaanya n'ateekamu emigaati n'ateekamu sukaali n'akwata embuzi n'akwata ente n'agenda ayanjula ewaabwe w'omusajja. Nina omukono kaakati ffenna abaavuddeko ewaawamala ensonga yiino bwe wazze ewaka ng'oli musajja omukyala yakulippye akasente oba teyakulippye mateeka yalippye abaawamala batono nti oli abaafuuse mukaalubaali bw'amala okufuuka mukaalubaali sente ziri tizigula musajja ono akyayogera si kyekituufu sente ezo teziba zakugula musajja sente ezo kiba kigali kumujjako lubaala dde ku bbali omusajja asobole okwegaddanga omukono omulala n'omukono gugu wano e Uganda ekituufu omusajja yatwala ebintu ku buko yewazaalibwa mukyala naye buyindi omuyindi omukyala asobola osasula ensonga wetuli bwetwabadde tutandika omukolo guno twatandise n'ekigambo obuwangwa naki obuwangwa n'ennono bwe twabadde tukitandika twasabidde baffe Ssaabasajja Kabaka gwe twasoosera ne tusaba anywerere ku Namulondo era ne twewonga eri baffe Ssaabasajja Kabaka n'ensi yaffe era nga tusaba ekisiikirize kya Katonda ku nsi Tonda Namugereka akikuume kakati bassebo ne bannyabo tuli Baganda abagatta omwoyo n'omubiri ne tufuuka Abaganda bwe tuba twogera titwerabira nnono yaffe ffe tuli bannono kakati mu nnono yaffe mu Buganda bw'onooleeta ebuyindi bwe tunaatuuka ebuyindi tujja kugoberera ebyebuyindi weewaawo taata ekituufu kiri nti ffenna tuwulirize bulungi buli muntu naddala wano mu Uganda yali egombye kuba na mukyala nga Ssenga Kulanyama ng'alinamu kaki kamwogo weebale nnyo abakyala mukole omukono ngulabye naye nina kyenjagala okunnyonnyolako wano mu Uganda tulina ensi gye bayita Ankole. Ankole bw'osisinkana omukyala mu Ankole ngenda kwogera ku nnono y'Abanyankole naye timuseka bw'osisinkana omukyala Omunyankole bwe bamugula ne bamuleeta awaka nga waliwo abalenzi 4 abaana abo bonna bamwebakako yes teeka ate kya nnono bwe bamaliriza ne kitaawe w'omulenzi bw'abanga abadde akyalimu endasi naye alaba ente ezo gye yazakola ki mukitegedde bulungi era bw'atuuka mu Ankole basimba effumu mu mulyango era muganda we amuga nti biisi mwana we abwakitogamba na mulamu waawe wiwe tokumureeba ng'ono agamba ono obba w'omulenzi ati mayenyo we naaza kwesera mugambire mbweru sitira kati bwajja n'awulira ebweru agati yabaawe n'abahurira otegedde kakati nga ennono yaabwe omukyala oyo balamu be bamwagala nnyo era mu Ankole si kyangu kyakukebera DNA wabula abantu abo bonna oli abeera mukyala waabwe kyova olaba nga Abanyankole tibalima
omukyala abeera mukyanzi abeera okubuyitira ng'atereeza byanzi na muzigo kubanga omulimo gwe gwonna era kyova olaba nti abayami Abaganda bwe bagezaako okuwasa abaana abawala abo abalaalo obviously babanobako kubanga Abaganda tebasobola kukola bali kyebakola kati osanga omukyala oyo ng'alumwa omugongo nga mulwadde nnyo era bamuyita newaabwe ati otatuyitira omwana manyayiza kunuturebe ne bamuwa ekyokukola n'akomawo ng'ali feva njagala kubuulira kye bayita Omunyankole awakanye ennono yajja kuvaayo ku live enawandiika kubanga Oluganda balukola ki balumanyi kakati omukyalo ono mumanyi ekibaleetera okuwasa omukazi oyo kubanga ayimirira libaga nti owange ninyende ente 20 nizo ndikwenda ninga ninyende ente 40 ninga 30 nti oba njagala ente 30 oba 40 sagala kwogera Lunankole kakati abantu abo nti olw'okuba abavubuka bana bw'onoogenda obagulira omukazi wa nte 2 zibe nte mmeka si 8 kakati abaana bano butafa bubi bagira bakozesa kwono kubanga musasule mukitegedde bulungi kakati ente zino nti zino omuwala ono mwanyinaabwe gwe bazaalibwa naye akule baleete ku nte 30 ate bajjeko bawasiza ono omuki omulala oba na zino ze batutte nga bwe zizaala ziddewo so nno omulenzi ono obutagenda kukola defilement obutagenda kumukwatira walala basigala bakozesa ono mukazi waabwe kiri mu nnono yaabwe mwali mukiwuliddeko nga bakirwanira nammwe Abaganda muyige okukuuma ebyama byammwe muleke kukoppa ekyo nvudde kubali balenzi baagala kukola ki kuwasa kyova olaba nti mu Buganda tutwala ennyaanya n'obubuzi n'obutungulu ebyesente ensaamusaamu ebinaasoboka n'omulala yewasize kubanga Omuganda alina obujja bwakwatira ku mukazi we akutema akutta ne bw'oba Muganda we kituufu nze nkutta ontegedde bulungi kakati ennono nti buli omu kisaana awase mu ggwanga eryamuzaala Sabata yakuga nti abatuusi n'abayima batusinga bewasiza bannaabwe beebale nnyo basudde bwe yayogera nerekereza emboozi mweraba kubanga yali tasobola kubinnyonnyola lwaki bawasa bannaabwe mukitegedde kakati ekigambo ky'okunaayiza era omuko Omunyankole bw'omusanga nti gwe omuwala Omunyankole oba omuhima ayinza okulema okukwana naye munne bw'aba amukwana muga nti ayibambe nkuhereza sente ezaki tinakutambiriwe nyowe tinakutambira kakati amuga nti amuwe sente zaki tamuyambye kati gwe Omuganda gyodda mukwefunukula mbuwegayirira eri biba byakwata osika otegedde kakati eyo yennono yaabwe ate mwena mubadde mubiwulira naye nga profesa tavangayo kisomesaako kati nkyogedde njagala ndabe Abanyankole nga bavaayo bakyokanye kati eyo yennono yaabwe kyova olaba nti abaana bano bwe bavudde e Makerere nga bayima bwe bazze ku yunivasite Mukono nga bayima bwe bavudde ku misomo nga bonna basomera eno kyebakola bafuna eno abasajja Abaganda bagaana okuddayo okufumbirwa abasajja bayo waabwe kubanga babakozesa mu lulimi oluyaye kifule masaya eyo libaseya babakozesa maseya nebabaseyalinga kati abaana bano ne bakola ki ne beekyawa kati ennono ezo togamba naye jjajja bikyaliyo kubanga wali ku live agaye naye jjajja bikyaliyo ekyamazima bya ddala ennono esigala nnono era bikyaliyo twavudde ku mulama gwe twabaddeko ate omulama twaguvuddeko oti tuddayo wali emabega waliwo abagambye wano baagala kusonda kasente era beetaaga obabuulire banoonye emmeka obalogere ono ono
ensonga eyo njagala gibategeeza. Ensonga eyo si ya Ssaaba Kabona Jumba Lubowa Ligawesa, si ya mulala, wabula ensonga eyo yatonda Namugereka. Nti Katonda njagala kubategeeza mu abali ku live olwaleero, bwe muva mu buwangwa bwammwe n'eggwanga liwaŋŋanguka, bwe musulawo bwa Katonda bwammwe n'eggwanga liwaŋŋanguka, bwe musulawo buli wova ku buwangwa bwo bakuleetera omukulembeze nakulembera bubi. Kati ekigenda okubazzaawo okufuna eddembe n'okweyagala, mwenna muddeeyo mutereeze ng'ennyumba zammwe bwe zaali. Mudde mu buwangwa bwammwe obutali bwa Bayibuli, obutali bwa Kurani, obutali bwaki. Katonda agenda kubawa abakulembeze abalungi kubanga mujja kuba muli mu nnono zammwe. Mukitegedde bannange, simuddamu kuŋŋamba mubeera bali mu comment ku video ya Lujja. Ne bagaki wakoze Lujja. Situkolere gundi. Watugamba egindi gyatudde ye wali omusambwa gundi. Egindi. Mutukolere wali omusambwa ansamizi. Mbu watuddewe guli gugwe sigwammwe gayayemmwe. Kati jajja wanjise amaanyi ago hadi yayambala ekisimbo tobulaba okukozesa wuliriza okujjanjaba abantu mu bujjawa. Amaanyi n'obuyinza bye tukozesa okujjanjaba abantu. Waliwo omuntu asamira Lubaale naye nga musuubuzi, nga Lubaale we musuubuzi, kyobola nabinene buli watuula ateekawo akaduuka kubanga Lubaale we muki musuubuzi. Kakati waliwo omuntu gw'osanga nga Lubaale we wakukomaga mbugo, wakuyigga, Lubaale we wakugenda ku mawanga, nebaayo omuntu gw'osanga nga Lubaale we musomesa ate nga Lubaale we asamiza. Kati nze nnono yange ekintu kyensinga okumanya mu nsi kwe kuteekateeka Lubaale, oba wa Mulugwa, oba wa Mudamu, oba wa Munyankole, oba wa Munyarwanda, kubanga amawanga gonna nabagamba ku luli tigasibuka wano waffe mu Africa, gasibuka mu Uganda. Mu Uganda gasibuka mu Nseitibwa Buganda. Mu Buganda gasibuka ku lusozi wa Lusinsi, ku mazzi gasibuka Sese. Kati enseso zonna ziri mu Buganda, we wali omusambu omubereberye Katonda we yateekerateekera ensi eno. Era mu Africa njagala mutunuulire Igwe teyita mu nsi ki, nsi ki eyina okwenkanankana. Kati Uganda eyina ekitundu kinene nnyo, naye era bw'ogisanga era ogisanga eyita mu ki, mu Buganda. Kakati amaanyi gonna gasibuka wano, kyovula nti tusobola okuteekateeka emisamba gy'abantu bonna ate bo tebasobola kuteekateeka ffe. Kakati bassebo ne bannyabo amaanyi agajjanjaba abantu, maanyi mazaale, maanyi matonde, maanyi ga buwangwa na nnono, mategeke ate bw'omala n'oteekebwateekebwa ng'oteekebwateekebwa bajjajjaabo. N'omanya nti lino lye lijjanjaba eddalu, lino lye ligaba omukisa, lino lye limala obukko, lino lye limala obusulwa, lino lye limala naddiro, lino lye lisengula omuntu, lino lye liroga gundi, ate lino lye litunda mu dduuka. Kakati ebintu ebyo byonna Mukama Katonda yabituteekerateekera kubanga lubereberye bwe yatonda ensolo. Mukimanyi tiffe tuva mujjajja waffe Kijjolooto omuntu nsolo w'olubereberye, ne maama Nassanga Nassolo, zenkerettanyi ze tuvaamu nga ffe abantu. Era tuli bazzukulu ba Nambi n'ekintu. Nambi yaliko ennambiko za Buganda oba z'ensi. Era bagamba maama Nambi oyo ye yajja n'obulo. Era mmwe abasamidde ekijjulo ekisooka kiba kyakalo mu bujjajja mu abayiseke waawamala. Kubanga maama Nambi ye yajja n'obulo obwo, n'ajja n'enkoko eyo entoozitoozi, enkoko enkokoozi. Era mwenna nga bwe mujja tubasaba enkoko okubakokoola. Era enkoko yekola ekyewongo kyani kya jjajjaffe Kawumpuli. Ebeerayo nga myufu bweti oba nga ya lujumba mu bwa Kiwanuka, kubanga Kiwanuka ye ddoboozi ekyogera mu ggwe, ddoboozi lye lirimu. Kakati bassebo ne bannyabo ne tuba ne jjajjaffe Kintuntu. Jjajjaffe Kintu nti kyali Kintuntu. Ssekabaka Kato Sserubbo
kintu nti kyali kintuntu wansi nsolo waggulu muntu yali nkerettanyi kati ebintuntu ebyo mwe tuva mujjajja waffe kintu mu nkerettanyi ezo bwe busika n'ensikirano nti katonda bwe yasooka okutonda ennyanja n'amala mu kizikiza kubanga muggi olubereberye muggi ejje eryo kyetondeka ye nannyini ggi ebbereberye eryakenenuka neryesusungula enesusunkula eyo yali sewamala lwe lwazi lwaffe olutajjulukuka kati ejje eryo mu bisenge byalyo nga liri mu kukula kwalyo lyayabika nga bw'olaba akakoko bwe keeyabya ne kava mu ggi ne kisigala nga kisusunku eggi bwe lyayabika lyavaamu emisana n'ekiro ekitangaala ekizikiza ne kibeera kya kabaka kinene batenda emisana ne kibeera kya kabaka bulamu sewamala ezo ensi bbiri n'ayawula olukalu n'amazzi amazzi ge gatonda omuntu mwabazaala abaana teri gye muzaala nga temukozesezza mazzi amazzi ago bwe gamala okutonda omuntu olubisi ne lubeera essese olukalu ne lubeera wano ku lukalu kwe tutudde bwe bwamukalo kwe tutudde kwe tutambulira kakati bwe yamala okwawula nti eggi bwe lyayabika n'ayawula emisana n'ekiro omuwala n'omulenzi ekibi n'ekirungi ekikazi n'ekisajja n'amala okubyawula emisana n'ekiro kakati n'alyoka akola ki ng'amaze okubyawula n'abawa obwakatonda obutudde ku mukyala n'obwakatonda obutudde ku musajja kakati ffe tuyita b'erinnya katonda bwe muzaala abalongo kato liggwayo nti katonda kati obwakatonda butudde n'emibiri gy'ebiramu buli kintu ekitonda kyova olaba ng'omuganda yamuyita tonda eyetonda yekka na yekka guluddene eyakula n'agulumira wanga eyewanga yekka na yekka liiso ddene serubaale nannyini myoyo egiramulira mu lubaale gwe kyoyita univasi kakati oyo ye mukama katonda kyetonda kati gwe bw'omuyita katonda obwakatonda butudde n'emibiri gy'ebiramu kutonda naye ffe ye guluddene ye tonda mwe muva ekigambo tondizimu feisi kati obuyinza obwo bwe buba bututuddeko obwakatonda butuwa ekitundu ky'okujjanjaba ekitundu kino eky'okujjanjaba bw'osanga nkutta omulongo ono oba nga nkutta enkinga eno tikitegeeza nti ndi mulogo amaanyi genkozesa obujjajja bwenkozesa tibutegeeza butemu tibutegeeza kutta tibutegeeza nti simanyi mukama katonda wange mmanyi mukama katonda wange kyova olaba nti tufa ne tugamba nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nadda mu bw'omwoyo nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba emirembe n'olubeerera nga bwe kyali nkomawo ng'omuzimu ne baga nti ogwo muzzi mu bantu kyovola nti twasoose kuyimba nyimba z'abalongo nyimba za mizimu kwe kukoowoola tyoko kwe kukoowoola amaanyi ag'obutonzi ne gakkira mu ffolo ne tufuna okumanya n'okutegeera eryo lyekkuba erisingayo ery'obuwanguzi ery'emirembe era ery'essuubi oleme kubanga abalala abafa nga tibategedde ekigambo okusamira o kirimu amaanyi amazito tugende maaso lwaki abantu abagenda ku mawanga balumwa nnyo lubaale ate okusinga abali ku butaka okutwaliza awamu nti nabannyonnyola naye ndooza program nagikola twagikola naye kanziremu nkibanyonyole bulungi mu bufunze nti mwe abagenda ku mawanga oba ovudde mu buwange bwo mwe bakuwangira emisambwa gino gyonna gisituka kubanga ekigambo misambwa nti gy'emisambuzi nga bw'olimawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa ekigambo balongo be bannannyini kulongoosa ekigambo mizimu nti emizzi obuzzi mu bantu ekigambo mayembe ge mayambi era amazadde era amakuumi g'empya kati weebuuze wano ng'ogenda ku airport nze bwe mba ngenda mu Amerika oba ngenda e Bungereza nga ngenda ku nnyonyi
ngenda okulaba abantu bange bonna bakabona bannabona abakkiriza abewaka mumperekera mutera okumperekera ne muntuusa ku airport si bwe kiri kitegeeza nti avudde mu ggwanga eddino afulumye mumperekerako ne mutuuka ne we mukoma kakati kikakata gwagenda ebweru ejjembe lisituka likuyambeko emizimu gisituka gikuzeemu emizimu gwe abalongo basituka bakulongoseze ekkubo lubaala asituka akuuma amaanyi ag'olubeerera mu ggwe kakati bagenda ne basituka nga ggwe toyina wadde akabi konna kewasituse n'ogamba nti nno tiwateekawo kibbo kyakubbulula tiwalinde ku ya mwenge teriiwo nga bw'ogiraba eno eyajjajjaani kawumpuli tiwaliiwo wadde ensumbi y'amazzi tiwagiteekawo walinnya bulinyi n'ogende wa pasita n'akukwatako naga nti sitaani va wano tambula ogende omwana ono mutekako amaanyi ag'ekisa n'omukono gwa kisa gwa katonda gumukulembere wa tigusobola kubanga amaanyi ag'ekisa gali mu balongo amaanyi amayambi gali mu jjembe amaanyi ga muzimu gali ku ggwe amaanyi galubeerera gali mu lubaale kakati omwoyo gye giritudde mu lubaale pasita akukwatako emyoyo gino lwaki gikusuula ne gikunyenya n'ogwa wali nga gimugamba nti gwe pasita olimba fe weetuli totulaba tumukuba ekigwo fe weetuli wano kakati ogenda okugenda ekyamazima nga tolina kintu kyonna kyokoze amaanyi gano bwe gasituka gonna ne gakwekatako kubanga tiwalekawo kuwummuza tiwasiibula tolina kintu kyonna kyewakola wasiibula mu kkanisa ate ng'eno waliyo omukeeka nti mukeekeeka abange muddeeko ewammwe abooluganda mudde ewammwe bambi eyabatonda nga munyiivu asiiba mu biwo bakaba yeewuunya abantu abatayiya laba abakoowola nga yagaladdemu abatuma emirimu bw'ati abayita mwenna akyabaagala mumweyunese bintu ataamye nze ndi mwana wa misambwa sirijegaana ndi mwana wa mayembe be bakuumyeka mwennenyumiriza bwe bulamu bwange era lyeddembe kati amayembe gano oba tiwagasiibula emisambwa gino tiwagisiibula kati gonna gakwekatako n'otandika okulwala n'otandika okufuna ebizibu buli kasente kokola kayita mu buyisi tiwateekawo nsawo toyina jjajjaawo kati n'okubira abasawo ba tiktok ne babba ggwe n'ovaayo nga nandawo yabaagala gitwala kakati bw'okomawo n'otuuka ku airport Entebbe odduka buddusi swi ng'ogenda wa musawo n'akakadde kano kozze nako ngokanti leero kamusamire nzireyo ba n'akasikadde nga bakalya era muli muntu yenna agenze ebweru nga taterezeza bajjajjaabe akungudde 0.0 equals 0 kale no basebo ne banyabo n'otuuka nga n'ababo tekyayagala baddamu omaze emyaka 2 toliiwo kakati toyagala batunulako kakati mwesanze nga mu biggwa byaffe mwafuulayo obutaka kubanga ne katoyina gy'onodda banayo omwavu agwana nnyina omwavu agwana nnyina nga naye yazaala omu senkulu oyogedde ku nsonga y'abantu abagenda ebweru ebagenda mu bapasita waliwo omwaka Uganda Cranes weyasemba okugenda mu mpaka za AFCON kigambibwa nti omulundi ogwo nga tebannasimbula basooka ku mbuga eri awo enamboole obusambo ogwo tebannagugobaganyaawo ne basaba nga tournament tennatandika omulundi ogwo bagenda mu mpaka ezo naye okuva lwe baavaayo batukubanga musota naye buli baba bagenda bayita wa bujingo nanti kati olaba abasumba kye baatukola kyenjagala mulabe nti basooka ne badda bannayuganda ne babakuŋŋaanyamu ssente empitirivu bwe baamala ozikuŋŋaanya ne baba nazo kati bo bakwata miliyoni 2 oba 3 nga zisondeddwa na mu kkanisa omwo nga bazikwata baziwa Uganda Cranes bwe bazikwate ne baziwa Uganda Cranes ne bagendayo mbu abasabire bano abagoberezi ne balaba nti bujingo yasabira Uganda Cranes oba kakani obaani ffe basabo ne bannyabo ffe ng'ab'obujjajja titwegulirira ffe situegulirira
ffe situsobola kuŋŋaanya ssente mbutuziwa abantu balabe mbu Ssaabakabona yagenze ewagundi kubanga nawaddeyo miliyoni 10. Ebyo abantu ababikola baffere. Nze bw'oba muyimbi n'ompita okulogera enkuba gwonsasula nze sikusasula. Oli muzzukulu gw'oleeta ekigali. Bw'oba muyimbi n'ompita nti oyagala ekivulu kijjule sijja ku kivulu mb'otulo nteeke mu kamera zo siina zange. Bw'ojja olina kumpa ki sente n'oteekawo ekigali ewa jjajja ate nze ndi jjajjaawo. Nze ndi jjajjaawo gw'oli muzzukulu. Kakati ate nze nkwate sente nkuwe. Era abayimbi ebyo bye mwafukamira ennamboole nga n'omusamba tebannagugobaganyaawo nga tebannazimbako kikomera ne gutta oli omusajja simanyi meja simanyi jeno saga akubimanya n'ensi gy'ogendamu erina omusambwa gwayo. Gwe ky'olina okukola bannabyamizannyo mukomewo eri bajjajjammwe. Bannabyamizannyo muleke kulokoka kubanga ab'emizannyo omusamba ogubatuddeko baguyita bamweyana. Teri musumba aina musamba gwe bayita bamweyana naye nabo okusumulula amakanisa mu COVID bayambala kutya bamala kusembeza musamba gwe bayita bamweyana. Mwagala njogera ebyenda Ssaabakabona yewawuse abayimbi bangi bagamba nyimbye n'ennyimba naye nnimiriddwa okututumuka era bangi bambuuza naye bwe tunajjako ewa Ssaabakabona ekituufu tunaakuba hiiti. Omuntu alina ekyensonga bwete ayinza kukola ate olowooza hiiti olowooza hiiti nebeera hiiti okuwuliza amatu g'abantu olowooza bagawuliza naki. Gwe tewawulidde omusajja ali emagombe ayimba nabadda bambi yaluyimba ddi waliwo Charles eyimirira awo ennaku zino naye tilwakola hiiti. Kakati basebo ne banyabo okukola hiiti si kinene nnyo. Okukola hiiti ogenda wannannyini hiiti bamuyita bamweyana. Era twakoze vidiyo egamba nti bamweyana nayingiya. Tugenda kugita mangu ddala mugenda kugiraba ku vidiyo ze tugenda okuta. Basebo ne banyabo oyo ye bamweyana. Era bwe twabadde tukola vidiyo eno wano recordingawo bulungi mukwatewo bulungi. Bwe twabadde tukola vidiyo bamweyana nayingiya afanda atuuse bamweyana yakutula empingo mwattu nga tukola vidiyo eyo twabadde tutegeeza abantu kubanga mugenda tutandika otujajinga Ssaabakabona nayambala ekutiya Ssaabakabona nakwata omwenge nakola bwati mugenda kutandika otujajinga tubimanyi naye nga bwe watutuma tukole eriwa nga bwe watutuma tuyimbe luliwa. Bassebo ne banyabo ffe kye tukola busomesa twabadde twagala okubalaga omusambo ogukubye ensi eno omusambo ogunyweseza abantu enjaga omusambo ogunyweseza abantu omwenge omusambo ogumazewo ebintu by'abantu twabadde twagala okubalaga era vidiyo yegenda kufuluma very soon mangu ate mugibunyisa emikutu gyonna abantu bamanye kiki ekisinga okutawaanya ki ensi. Kakati abayimbi abaagala hiiti twabakoledde oluyimba lw'abamweyana mujje eri bamweyana abawe hiiti yammwe. Wagamba nti abaana abawala bameidi bajje maaso go balogere batwale amaka ati bamazewo amaka gaffe tetudukirewa. Basebo ne banyabo ebigambo byaffe buba busomesa. Njagala otegeere nti olowooza meidi ono alina emikono emika sebiri n'amagulu alina 2 meidi n'amaaso alina 2. Oyo gwayita usigaalo olusi n'ebbeere eriri eriyimiridde okusinga eriyo lyagwa we mutuuse okufuna buseere. Oyo gwayita usigaalo n'akabi n'akako ogenda kagulira buno buki obuzina bwe bambala babuyita bati obuyongeza bwe bateekamu sipoonyi. Kakati yakake kateke na bwe kati naye bambi talina kyakulya kyokka Mukama Katonda figa yagikola ki yagimuwa naye ekyokulya takola ki talina. Mukama Katonda figa yagimuwa naye munange abaana ababo baawa amata. Kakati abaami
fenaffe situmanyi kyetwaba situkimanyi kubanga bw'otunula ku mukazi omwegomba muva kunza atunula kukula namanenkoma kuuyi kubanga Mukama Katonda yampa emizimu ki mu mwoyo naye abasajja bw'atunulira ku mukazi amukola ki amwegomba gwokera 12 n'ogenda mu wino oba n'ogenda mu kibuga oba n'ogenda ku dduuka lyo 10 bwe tutula ffenna mu mmotoka osanga omusajja eno landiroodi amubanja emmotoka agikutte omwami omukyala abeera bwati mu mmotoka ku tikitooko ye bwati tamutunuulira bwe batuuka mu paakingi omukazi yasooka okuvaamu n'omusajja n'avaamu kakati bwe babeera ewaka omwami omukyala akeera ku faamu omwami n'asigala ng'agalambiriza aba ali awo nga meidi alubandudde kakati meidi ajja bwajja n'anona essuwaani omwami kwaliridde emmere eno obuteeteeyi bwe mwambala ennaku zino mumanyi bulungi kakati meidi olukutama bwati mbeera mukali akaddugavu munda akapale nga konna kasibye ate omusajja aba akyali awo naye okugula okwokusatu okutaatuuka ku nga kwatandise dde omubanja akangabala kakati bw'amalirizaawo ogenda okukakana nga meidi akyali meidi ng'olwo afuuse maama w'abaana kakati nga basibiddeyo nga muganda emitwalo 5 gaagana oba 2 oba 10 munange togira nankani kakati ogenda okukakana nga meidi amaka gatutte naye ng'olw'obulagajjavu meidi atekwa kuba nga mwana awaka era meidi atekwa okuba ng'ayisibwa nga bw'omuyisa ate gwe omukyala bw'ojja omuboggolera oboggolera omuwala yakakati gwe neweekalakasa wena n'ofuuka muzibu naye aligambye nti bawo atandise okunkuba kabiri takubuulira kubanga naawe omukola ki omugezi yalya kakati ogenda okwetekereza ng'omwana bamututte kati bameidi bano kyakola yetava ewaka mwateekawo zi wifi za bwerere bamuwa ne Spotify nga bamugaya abaana abo we banaaba bakaaba omperezaako kakati n'omugulira ne data kakati data saaba kabona Jumba Lubowa aligaweesa ku Nono TV tavaako kakati Kwesike 7 Media tavaako ogenda okulaba TikTok zajja ng'abikkula senga kula namatavaako abasawo b'ekinazi tebavaako agenda okulaba nti ewasaaba kabona nti mitwalo 3 bwe ntwala emitwalo 3 nfuna n'ekyogo ng'azifuna waliwo media abula emitwalo 3 be basinga okubeera mu masabo kakati mmwe abakyala abakola mukeera mapasita gye mubeera n'olunaku olw'esande lwabedde waka n'osaba simanyi morning glory eyo n'ogimala n'osaba lunch hour eyo n'ogimala evening ki eyo n'ogimala kakati simanyi night prayer kakati n'omusajja n'abulako olunaku lwakulaba awaka kakati meidi ng'amaka gakoze eki agatutte kakati ba meidi mwe be babayita bawusigaalo n'abo tebamanyi Mukama gye yabajja kubalonda kubeera bulungi sente zisoboka omusajja omulungi afunika ow'ekitiibwa afunika mujje tubalogera abasajja mu bantu waliwo agamba waliwo ensonga abaana ab'obuwala abo be bayita ba meidi waliwo abatasalawo kwagala bakama baabwe naddala abaami ate abakama baabwe ne basalawo ne bebeeganzikako lwampaka bameidi andi nakugambye bwenti nti ennyambala enneeyisa omusajja kitiko kya butwa omusajja buli w'omusemberera nga si mwanawo si mwannyoko talina wamuyita ate bano abasajja abeebakane ku baana baabo mwe mumanyi obusobu gwe mulowooza lwaki abantu tubamalamu obuggo omusajja kitiko kya butwa omusajja mukumire wala ku meidi mukumire wala ekyo kyensobola okugamba abasajja bwe kiba tiwali busobozi bunene nnyo mubeerawo ku sande kati eri abakyala bajja ne booza engoye awaka eri amakampuni agajja ne gasiimuula okitegedde bameidi mubaleke
kubanga naye ekimuleeteewo ebeera nnaku naye ayagala okumuvugako mu mmotoka ennene kakati oluusi abasajja abaami bano abajja ne babagwira ne babakwata abasajja baagala nnyo okulaba enjawulo nga pasita gundi ono yakola nayivu batuwagidde mubawagidde mwejjako nnyo obuvunanyizibwa kale kati katukuuma abakyala mukuume nnyo obuvunanyizibwa bwababbaaba gwe buli woolabira omusajja nga tomulaba alinga mwana muto gwe buli wobeera nga tomulaba aba alina kyayonoona twagambye okwanukula ebiki ebibuuzo ebikwatagana ku mirimu ebikwatagana ku lubaale ebikwatagana ku kusamira ebikwatagana ku kubeera obulungi tujja kwanukula ebibuuzo era kati bwe mundaba siwalabukana bigambo ninda bibuuzo byammwe tugende tutandike ne audience yaffe tulyoke tugende kweri ku online. Audience waliwo alina kyabuuza muwala wa Sserwanga wabadde olina kyobuuza wabadde twesotinze kale waliyo omuntu yenna mu audience alina kyabuuza njagala kulaba Kato aliriddawa Kato ali mu kiyungu Kato no mwali muyisa alina ebibuuzo by'abazzukulu bajjajja abali ku mukutu bannaye ffenna abali munda tetulina bibuuzo jajja kaneze kagende wano waliwo eddogo nga teliwona waliwo eddogo ng'oli yakuloga n'aziika endiga n'aziika embuzi tukwata amalaalo ago ne bagasimako ekitundu nga boolaba nti omuntu bamuziika mu fuuti 4 ne basimako fuuti 3 ne bakwata endiga ne bagisiba mu ngoye enjeru nga boolaba jeneza abasiraamu abo balina ekintu kye bayita irizi zaabwe bawandiika mpandiike bazita lamuli kakati irizi ezo ze bawandiise nga za Luwalabu ne bateekamu emiti egyo ne bagisiba bulungi nnyo ng'omufu ne bakwata enkoko ensesere ne basima amalaalo ago ne baziikako endiga eyo kakati we baggwa ne baddira olujjo ne baluteeka waggulu ne bateekamu omutaama ne bateekako mbogo egwa wala bwe bamala okuteekamu mbogo egwa wala omutaama kakati ne bawumba neryo ettaka ery'amalaalo agasenguse kati olujjo olwo n'abeera nga lunyokeza okumala ennaku 7 eddogo eryo bw'otafuna muntu asobola kuggyayo ndiga ku mufu oyo kubanga endiga eno evaamu omuzimu ogwo ne gukwambala oluusi baziikirako enfudu eyo gy'olaba erimu amajiini oba erimu amalogo mangi agasobola ogitambuliramu kakati oluusi ne baziikirako ekintu kyonna oba konkome kakati ebintu ebyo birimu amajiini era olaba abantu bandoota misota ndoota konkome ndoota bintuga ndoota binkozesa bikola bwe biti abantu abo batera baloga mu ndogo eyo kati omuntu bwe bamuloga mu ndogo eyo bw'atafuna jjumba kafulu kumuwa budde n'amukwatako n'amuteegula n'agenda n'ayita omuzimu gw'endiga eyo kuba omuzimu ogwo gusituka naguno guli mu ntaana omuzimu ogwo bagusitula naguno guli mu ntaana kakati bw'oba mukyala nga wabba omukyala wa munno ne bakuwa omusajja nga bamuwadde ne saddaaka bw'aba musajja nga yabba mukazi wa munne ne bamuwa ki omukazi nga gwawasa kati buli mukazi gwawasa ng'agenda emmaali ye yonna ng'eggwawo ebintu bye nga biggwawo eddogo eryo okulivumula eryo livumulwa bakafulu nga ffe sinakindi ne likulema kubanga omuntu ono agenda okutuukako nga mukoowu agenda okutuukako nga yafuna dde ebizibu nga bingi agenda okutuukako nga abasawo bano aba tikitooko bano baani bannanyini kwemulisa nga ssente bazikola ki bazirya dda kati nga byolina okumugamba okukola nga naye takyalina busobozi bumukola n'okukoowa yakola ki yakoowa kati abantu abo tibawona otegedde alina ekibuuzo nti
endoga nyingi era kyova olaba nti abantu nga tumaze omukokoola tumaze omusumulula tumaze okumulasizaako tumaze okumuteegula omuntu oyo tumuganga ku maliba g'ensolo tumuganga ku ntebe eyo eyatulwakako bakabaka abedda omuntu oyo tumuganga mu mafumu tumuteekako ebitala kakati omuntu oyo ne mukwata olugoye olweru ne mulubikka ku nfudu omuntu oyo n'atuulako kozi mwanga ndi mbalagirira ate ne bajjaku n'eddagala naye era ne baba bikukola tibikola kubanga baba tibabikola ki tibabimanyi kakati omuntu oyo ng'oyagala awangaale yeeyongereyo nnyo eddagala likolerwa ku nfudu kwe bamutuuza ne bamusaddaaka kati ne bamusandagga kakati abasoga balina ekiswa bakiyita wayibango gwe musambwa ogwo gunanyini bbango wawulira nenkubakuba ku mugongo ebbango linemedde emabega kati oluusi bamutwala ku kiswa waggulu ne bamuteekako ku nfudu eyo ne bafuna omusamba ogwo oguli mu kiswa mwe abaganda omusamba oguli mu kiswa baguyita kabaka bulamu kwe kuli empompogoma mulekeraawo okusima ebinnya mu masabo gammwe mulekeraawo okutwala obuwanga bw'abantu mu masabo gammwe omusamba baguyita wayibango omusamba ogwo mu Buganda ye kabaka bulamu ye kinene batenda kakati bw'otula ku kiswa ekyo oba otudde ku mpompogoma ya kabaka kubanga mu kiswa mwe muli namunswa kakati ne balyoka bakola eddagala eryo ne namunswa abeeramu ne balikusala n'owangaala ate nga tolugwa kati ne bakwata gye bayita engalule ne bagiteekamu ne bagisiba bulungi bagisiba mu kyayi kya Nakitembe ne mu kyayi kya Gonja bw'obeera mwana muwala ekya Nakitembe kyekisooka waggulu bw'obeera mwana mulenzi ekyembidde kyekisooka waggulu bw'obeera toyawula oli awo naye oyagala ebintu bigonjooke nga bateekako ekyagonja mwe basiba engalule eyo nga bagitwala ku kiswa kakati omuntu yenna akuloga ekyo kimuddira buki buddizi naye tosobola kikolera muntu nga tonnamujjanjaba basebo ne banyabo nze ndi musawo saagala kubalimba ndi muki era ndi mulogo kyova olaba nti bwensuubiza omuntu ne mugaa nti gwe gundi nkuwadde ebbanga bwe riti basebo ne banyabo kyemba ntegeeza kuba nze ndi mulogo singa omuntu aba yankolera n'afa anti omuntu ono bwakolimira olowooza ekikolimo ekyo kiva ku kibaabo ekikolimu omuntu agenda wa musawo ng'aba alina kye baamukola omusawo yagaba engalule omusawo yagaba irizi omusawo yagaba eddagala kati ekikolimu omuntu omuteego tugutegera wamuleeguza kyekikolimo kyokola ki kyoyogerako omuntu yenna akolima wane waffe mu Buganda mu Bunyolo tukolimira mu musamba baguyita muleeguza teriyo musamba mulala gwe tukolimiramu baguyita muleeguza ningocha ningombeka ningaseesa mukazi we bamuyita balinkebera ensonjogwa omusamba ogwo muziba gwayita ku Kagera omusamba ogwo kuyita ku Kagera guvaawa omusamba ogwo guviira ddala eri waffe Lukunyu omusamba ogwo guva Bukoba omusamba ogwo guvaawa guva Nyakanazi kakati omusamba ogwo eyo gye guva mukazi waago bamuyita balinkebera ensonjogwa kakati jjajja muleeguze Lusozi mwe mutudde emisambo eminyolo gyonna omuli okukolima kakati mu kukolima akolima n'endiga y'amayinda n'olukatu ne waafe ekituli kati mwe bazzukulu bawamala mukimanyi bulungi nti omuntu okusamira muleeguza aba yasimbirwa olwango kati ffe abasimba olwango nettuuka ku ddala lyobwa Ssenkulu bassebo ne banyabo ffe tukolima era baba bankulayirira teri muteego guyinza kunnema kujja ku muntu teri kikolimo kiyinza kunnema kujja ku muntu kubanga nze nasamira muleeguza waliwo wano abuuza ekibuuzo ewaawo mirundi nga 15 ngambye kamuyiseewo simanyi ggwanga lye agambye ye Mondo awaali agambye jjajja simanyi kika kyange n'amanya ga taata wange sigamanyi nsobola okugategeera omuntu asobola okutegeera ekika kye kubanga yazaalibwa
n'amanya ga kitaawe asobola okugategeera atya. Basaba ne bannyabo omuntu bw'aba afudde nga talina bakadde be, jjajja w'olujja olwo yasamiza mu lujja olwo yasiba abaana amafuvu, si bwe kiri? Era jjajja w'olujja olwo eyazaala abaana mu lujja olwo yafulumya olumbe, omuntu oyo ng'afudde. Kakati ffe tusobola okusiba amafuvu ne bamubulwako ebifundikwa nga naawe wamuwasika tebakuwa kifundikwa, ffe tubibawa, temutereera. Kubanga nze nakola endagaano n'ewamala nti omusambo ogwamalirwamu ebyensi n'eggulu nagusamira. Kakati nze nkuwa ekifundikwa, nze nkuwa buli kimu. Kakati tuyita omusamba guno ne tuyita omuzimu mu nsi y'emyoyo ne tugende wasse wamala ne bakuga nti taatawo akuzaala ye gundi waggwanga bwe riti, naye omusajja oyo yafa oba omusajja oyo gyali mulamu. Omusamba guno guli ku directinga nga guyitira mu ggwe mpaka okutwala ewamu, ogenda okutuuka mu lujja olwo nga buli kye baakulazeeyo kyekikola ki kyekiriyo. Kati omuntu okumuzza ewaabwe n'okunoonya ekika kye, emikolo tugikola ku ye, oba si kyekyo tumuyitako omuzimu ne tumuyitako lubaale, kubanga abantu abo batamanyi kika kyabwe bonna abasinga baliko empewo. Kati bwe tumuyitako omuzimu ne tumuyitako lubaale ne tumutwala ewawamala, afuna kitaawe atalikyuka. Ndowooza bazzukulu bawamala omutegere aba amaze okufuna taata obviously ow'ensonga, kyebava baga nti oyo kitaawo talikyuka. Mutabani wo era nga muzzukulu wo Ssaalongo Ndawula akutumidde. Ssaalongo Ndawula, ensonga obudde butuuse ogende ewawamala, nkutegedde Ssaalongo Ndawula, webale kuweereza, webale emirimu. Weewaawo omulongo twateesezza abali ku mukutu gwa Ssenkulu Jjumba Lubo Waligaweesa gwe dayirekita waabwe. Sabo nakugambye nti obudde tubawaayo obudde ne tubaanukula ebibuuzo byabwe. Kakati taata waliwo ekibuuzo muzzukulu bamuyita Kasule yambuuziza ekibuuzo naye engeri yakimbuuzizzaamu bazzukulu bo bangi bali bwe batyo ng'abuuza buli musawo w'alaga aba yakatuuka n'amugamba komaawo sisobola nsonga zo ng'akugamba atambudde ebbanga ddene jjajja bazzukulu bangi nga bali mu mbeera eyo nga basaba obweyamu. Taata obaanukula ekibuuzo ekyo kubanga bazzukulu bo bangi. Basabo ne bannyabo ekibuuzo ekyo nakyanukuddeko naye kati kanyongera okigaziya. Bw'otuuka ew'omusawo n'akugamba nti gwe toyingira sijja kukusobola, ateekwa n'okuwa ensonga lwaki takola ki takusobola. Naye nze gwe batasobola. Kasule Ndawula nali nkugobyeko mu maaso gange. Kasule Ndawula wajja mu maaso gange n'otawona. Nze oyo gwe batasobola ebintu biba bwebi. Nti ekisooka oluusi baba bamugaba mu lujja nga si lweru. Ekyokubiri omuntu oyo ayinza okuba nga mulangira. Lubaale w'abalangira si mwangu wakusanga. N'osanga abantu nga baali balangira nabambejja nga Ssekabaka mwe bava bamukweka ne beddira omuziro guno nga n'emikolo gy'Obwakabaka tibakyagikola ki tibakyagikola. N'osanga omwana nga bamugaba mu kika ekitali kyekyo nga ye Kasule wangeye, muzzukulu wa Kasujja Busujja, muzzukulu wa Nkali Esiiwa, muzzukulu wa Kalimbe tawunya mu nkoko awunya mu kisibo, tutulifu mitali kyali tobe likula lisereka nyumba. Ogwo mubala gw'abangeye. Si bakiri? Kakati n'osanga nga bamugaba mu Bengeye nga muchwezi. Okiraba? Kati ng'omusawo ono ekintu kino tasobola kiraba. Wabula agamba komaawo sijja kusobola. Omulala amwekaniseeko n'atandika omulagula. Ate ne bwamulagula takola ki? Tawona. Obusente abumuggyako tasobola kuwona. Kakati abantu abo ffe tuyina ekisire tukebera. Era abantu abajja gye tuli tukebera. Tuyina ekisire bwe tumala okufuna ekisire eno ne tukebera ne tumala okunyiga amasipesa ne tugamba nti omuntu ono okumujjanjaba wakokola wakusumula, naye atwala ekita ky'omwenge, atwala amakula, atwala akattamukago, ebintu ebyo abitwale wajjajja Kaasa Mitala ng'omuzimu.
omuzimu guno gugenda kusituka gutubulire enkola gye tugenda okukolamu omuntu ono agende ku kyoto ewa Ssewamala akiike oba kale katumutwale ewa Kabaka Bulamu ewa musajja mukulu Ssewamala oba ewa Kinene oba katumutwale ewa Kabaka Ndawula Ssekisaka Ssemwezi Ndawula Sserugula Miryango Ndawula Katyonsanze Ndahura Kyalubimba Omweso Kwoza Myambe kati omuntu bwe tumutwalayo jjajja afulumya enkola nti omuntu oyo tumukoleko mu nkola bweti era mukimanyi bulungi nti situkola ku muntu gwe tutakebedde omuntu ne bwaba Bulaaya bwakuba essimu tumala mukola ki mukebera omuntu ne bwajja wano bamugaa nti okulaba Ssaabakabona kkiriza ogende bakole ki bakukebere bwe tumala okumukebera tumusunsula era kyova olaba nti abantu baffe bwe tubajjanjaba babona era njagala okubategeeza nti ffe ekitukozesa live eno mwe mwagisaba mwe kubanga mwebuuze njogeredde ebbanga esaawa emu n'ekitundu ndi mukwogera naye mu ssaawa emu n'ekitundu sinnanywa mazzi kale mu ssaawa emu n'ekitundu nakagabamu essimu yange emirundi emeka okitegedde naye osanga olire essimu yange kuba ku ssimu eri 0772 nkaaga 238 nkugambye sabonzo mu kugaba oluzaalo kuba ku ssimu 0772 nkaaga 238 nze mu kugaba oluzaalo sikoma ku ekyo emirimu omuntu ng'obadde otambulatambula toyina mulimu toyina kino sijja bikumalirayo muganda wange nkubira ku ssimu 0772 kapinga mu screen yao weewaawo Senkulu nga tufundikira okumaliriza n'owulira omuntu nga bw'aba ayogera ekyamazima ng'ayina tageti ng'etageti yabyaki yabyanfuna n'owulira omuntu ng'ayogera kale kati kambabuuzi omuntu n'ogenda okumunoonya n'otuuka ku geti ne bagaba wawandiise wakubye essimu kakati wazza okunoonya Ssaabakabona yakuwadde appointment yakuwadde program naye bassebo ne bannyabo oba olina oba tolina oba omanyi oba tomanyi geeti yaffe nzigule akalombolombo wandiika mu kitabo teekamu ennamba ye y'essimu yingira mu lubiri mbuulira kati kankubuuze oyo aba Bulaka gwe babanja sente yabadde alina entambula yabadde azina kale kati entambula bwaba tagiina abadde alina ezimukebera kati mulabye nti antuuse kati abasawo abasinga kyekibaleetera okugaba sente bagundi nabayambi bagundi nabawadde sente babaffe situlina betuyamba bameka bemulaba mu kamera kati twakazimbira mulindo avumbye ennyumba netumuwe ettaka netumuzimbira ennyumba netumuzimbira ekiggwa olowooza yatutta obukadde nga bumeka naye singa omanya ebiri mu kamera ne mu mpapula z'amawulire kakati abantu omuntu anaawa omuntu tamuteeka nnyo mu kamera bassebo ne bannyabo naffe tuyamba naye tituyamba kubanga obuyambi abantu bagenda nga bakulabye ng'ogaba ennyumba ogaba ettaka ogaba essimu ogaba ssente ne bakubuulira obuyambi bw'obulwadde abaviza eziremedde Dubai ne bakubuulira naye nga togenda kusobola bayamba ate ng'abantu abo oluusi waali bayambye ku kitundu eky'obujjanjabi omuntu n'obeera nga tomuwadde ssente kati waliwo Reverand gwenva okujjanjaba Reverand mukulu nnyo amaze wano tamaze ennaku nga 5 nakuganya 5 naye nga Reverand naye nga ensonga ezamuleeta ng'ekituufu nina okumujjanjaba naye ng'ate yajjira mu sekita ki ndala kati eri omuntu ayagala obuyambi ng'ayagala ssente naye nga n'emikolo gy'ogenda omukolako gisinga ssente gya bulamu bwe bwonna kati bw'oyita abantu ng'omanyi nga basente nga bamabaati bassebo ne bannyabo eyo si nnono yaffe gw'onooyamba tomuteeka mu kamera n'ebigambo bino tubisomesa okujjanjaba abantu beyagalire mu nsi yaabwe naye ebyo bemugaa jjajja Jjumba mpa obuyambi kakati nze nkuwa obuyambi nze mbujjawa waje mbujja gwe bagamba gw'olaba nina donation ne bwe mba njagala kamera nali wano ku live ne mbaga nti njagala laptop HP
ng'etandikira ku version 10 bagita generation 10 HP nembagamba njagala computer eya Apple gye bayitani iOS nembagamba kati njagala kamera nembagamba njagala kamera eri awo bagita Black Magic njetaaga kakati waliwo ebintu bingi byemba neetaaga naye naawe obeereyo nga laptop ogina nga tosobola kugimpa kati basabo ne bannyabo nange nina ebintu bye neetaaga ng'ate byakukola mirimo gyammwe kakati tunuulira essimu ezintunuddemu tikuli ya miliyoni emu zibaweereze live nga tekankana naye n'akasimu toyinza kukakwata noga nti jjajja nange nkadoniti nze kongereko mu buwangwa naki nennono bw'ogenda okumpa laptop oyagala kumpa ya generation 2 generation 4 gy'oyagala okumpa naye bagiteekako wakeberawo nga yeetola tegenda nange bw'oba onondonetingire ekintu mpa ekirungi kubanga bw'otunulira ku mitimbagano baaba n'otunulira ku tiktok zonna n'otunulira ku mitimbagano okusanga waka wano TV nga bwafaanana n'otunulira ekiwu kino bwe kifaanana kitegeeza kamera ezitukwata nungi titugaba waka wa simu akoma ku live fe waka gwe tubawa wa kamera ekitongole kikyetaaga kamera kati tubadde tuli mukola video twetaaga Black Magic kati otunulira gundi kamera yaffe ya Sony kati kamera yaffe ya Sony yafa tekyasobola kukola kubanga ebadde ekola video twetaaga kamera ya Sony ennungi naye byonna temwagala kubituwa kyokka batugambireko jjajja basomese jjajja nnyonnyola obuwangwa n'ennono kyokka ng'ayogera oli mu America ne ka laptop tosobola katuwa kati gwe jjajja akuwa eki nammwe muyige okugaba naffe tutuuse message jjajja singa yabadde pastor nga yatudde ku live eri nga pastor ali mukola era nga yakutte akabbo yakutte akazindaala ali mu kusomesa singa yakafuna sente era ddala mmwe abatudde mu kilaasi eno ebintu bye muyize olwaleero mubadde mubimanyi kakati naye ffe tuwaayo free of charge abantu bategeere ddala singa nazimba kanisa olowooza waliwo omulokole yali nsinza okukola sente kubanga ndi muyivu ate ndiko amaanyi naye nayagala bali bwe bagenda naffe munono tubeeko gwe tusigazaayo kakale munono nga muggyeko Ssaabakabono mulala ni gwe mulina abasamize bonna mu ggwanga batapinga ku Ssaabakabono okubaawo era kati bonna nga bobalaba ezino live bakazirikodinga obabaliga mutwalo buli omu yalikodinze dda kubanga bwe naamaliriza mwagenda okujja bwanaakola mu TikTok yagambye ate ng'abukwata nga 7 naye nange neebaza Mukama Katonda okumpa abantu nga bakoppera ku nze siewaawo kubanga ku lunaku olw'omukaaga tujja kuba mu kusinza era twongere nange nawaayo olunaku olwokusatu lwenkola live ya ssaawa 2 okuva ku ssaawa 1 mpaka ku ssaawa 3 live eyo weekoma kakati essaawa ezo 2 ne bazitematema mu kamera ne zitambula wiiki namba njagala kutumirako omusajja bakidaawo webale kubeerako maama Lususu oba anti Lususu Abdumulasi jjajja Fangoni Mandwa leero kubaddeko omupya Master Parrot webale kubaye Master Parrot omuziki akyagukuba Master Parrot tujja Master Parrot jjajja kabona kasiko mutaasa kwoli webale kubayo kulikayo emmengo kulikayo nnyo kakati waliyo abantu boyinza okuwulira ng'abantu batono nnyo mu ggwanga abakyayinza okuyimirirawo nga bazimba eggwanga nga bawaayo ku lw'ennono era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Senkulu Kasiko Mutaasa bw'aba kwali njagala okumwebaza nti omusajja oyo afaayo mu mbeera yonna kyasobola afaayo kati waliwo abantu batono nnyo nga basubscribinga ku Tondizimu Face oba ku nzikiriza y'obuwangwa n'ennono
oba ku Ssaabakabona okubeerawo. Era nze mbasuubiza bassebo ne banyamu abatudde ku live eno abazze mu kwetegereza ensonga zino, nze mbasuubiza obuwangwa n'ennono bugenda kudda ku ntikko kubanga ge mazima. Ekyo njagala kibasuubiza si kya bulimba. Obuwangwa n'ennono bugenda kudda ku ntikko. Lwaki? Nti obulimba bwanguwa, amazima gakeerewa naye gamala ne gadda waggulu. Amazima seppulingi ne bw'ogalinnyako emirundi 10 gamala ne gadda waggulu. Abasajja abalokola abo boogedde ebigambo. Bannaye amadini gatufumbye emyaka 15 nga gonna gavumirira nnyumba eno. Amasabo mwe gye muyita mulaba gakendeera oba geeyongera. Kakati amadini bye bavuma ki? Bw'otunuulira abantu abatudde wano batuddewo ku lo ne baga nti jjajja katutuule tulyoke tugende tukudde mu mikolo gyaffe. Si yewaawo? Kakati abantu bawaddeyo obudde ku buwangwa bwabwe. Abantu bazze mu buwangwa bwabwe ate abantu mu buwangwa bwabwe banyirira. Kale njagala otegeeze musajjawo Kalule, ye Kalule eyani Kasule mugambe nti Ssaabakabona akulinze eka agenda kutereeza. Ate matu Kasule ngenda kujjanjabira bwereere. Ebibuuzo byabadde bibiri. Ate ekibuuzo ekirala bazzukulu bo bangi babawadde taddaata w'ebintu otuuka mu nnyumba ye ng'alinga musawo Moizo gamba yakola edduuka by'obuwangwa mu nju naye nga talina kiddako. Taata bazzukulu abo basaba okubalambika. Ayita mu makubo ki okuba n'ebintu ebyo? Okutwaliza awamu olubugo luno luyimirirawo ku muzimu. Olubugo luno bwe luyimirirawo ku muzimu kitegeeza nti omuzimu gwa jjajjaawo guno gubawo olubugo. Era njagala okubategeeza nti ennyonda eyo ya jjajja Kiwanuka effumu eryo lirina nnannyini. Kakati gwe apakidde taddaata mu nju n'oloota effumu n'oligula, n'oloota endeku n'ogigula, n'oleeta ebintu ebyo byegatta byennyini ne bikukuba. Kubanga emisamba gy'owongerera tiwagikola ki? Tiwagisamira. Omuntu yenna okuwongerera ekintu kyonna okiterawo omusamba gwonna amala kusamira. Ate omuntu asamidde amala kubeera na ssenkulu amuteeseteese. Njagala kubabuulira mmwe tokkirizibwa wadde okuvuunula obubaka jjajjaawo akuteekateeka yayina okukola ki? Okubukuvuunulira. Lwakuba ti ne bajjajja bammwe ate ababavuunulira ate nabo balwadde. Kyovula nti nze nakendeeza oluusi okuvuunula ebirooto. Naye kaakati njagala tuddewo ku lunaku olwokusatu oluddako. Olwokusatu oluddako lwaleero luwedde. Olunaku olwokusatu oluddako lugenda kuba lwakuvuunula birooto. Buli muntu yenna alina ekirooto. Njagala mukwate kano akantu bulungi mukateme. Buli muntu yenna alina ekirooto nga waloota. Oyina ekirooto kyonna oyagala okukimanya. Ebirooto oba 3 oba 4. Tugenda kumalako essaawa 2 nga nzivuunula birooto byokka. Timugenda kuba kusomesa. Era olunaamala okusomesa eggulawo tugenda kuvuunula biki? Birooto. Kaakati muwandiike ku Nono TV, muwandiike ku Facebook page zaffe, muwandiike ku SK7 Media. Bassebo ne banyabo SK7 Media twagizaawo era kati nagwo mukutu gwa Nono nga bw'olaba Nono TV. SK7 Media, SK7 TV. Media. SK7 Media yaddawo. Kakati muwandiike ku page zaffe, ku bubaka bonna bonna bataddeko amasimu gaabwe agali live. Bwe mumala okuwandiika ebirooto byammwe oba okuteekako eddoboozi, ba directors oba ba moderator abatudde aba Nono TV ne SK7 Media nammwe ab'amasimu muwandiike ebirooto by'abantu ebyo. Wiki namba nammwe abali mu audience muwandiike ebirooto by'abantu abo. Abantu baloota. Naye omuntu aloota ali mu nnyanja n'ayagala keera agigwemu n'embeera gy'ayitamu. Omuntu aloota enkuba emukuba n'ayagala akeere bweru bw'agisikeera ng'etonyanga nga nti kanjiyimiriremu. Naye n'omusajja Kabona Ladi Kisomba Nabbi namusanga olunaku lumu. Omusajja oyo yafa yansala nnyo. Namusanga olunaku lumu. Nemugaa nti jjajja ng'olina ekiwalaata. Tiyalina kiwalaata, alina enviiri nnyingi.
naye ngayakisaze bulungi akapata n'akikola bulungi ng'ekiwalata namuganga oyina ekiwalata nakati omusajja monde Luwano ne Rubiriga jajja wange yazze nga wakiwalata kati njagala mufaanana ne mugamba singa yagala obere n'ekiwalata tiye tiyali kikutudde nakati era nkera mu saaluuni saakalawo kaviiriko negati kabonalandi tiwasamira era baawunzika bamutemyeteme otegedde tikati abantu bangi baliko obwamwoyo naye obwamwoyo obwo olwokuba tiyabukola bawunzika bafudde bubi kubanga amaanyi g'obwakatonda agalina naye takoze eki tasamidde kati tikyali kituufu jajja kuloota musajja wakiwalata n'akisala mutwe kubanga owekiwalata kibaako n'akabubi akalaga nti enviiri tiziddamukola ki kumera naye kakati oli balota nga yebase ku nnyina ayagala genda mweganzikamu ate towulira nti omwana yateme nnyina ati nti amumyenva olowooza nali njogera ku ki kakati bassebo ne bannyabo ebirooto birina kuvunulirwa senkulu ebirooto birina kuvunulirwa jjajjaawo toloota kirooto n'okera n'ogugumuka n'okola ki n'okola ekirooto ekyo ffe tulina ebintu bingi jjajja Sserwanga mikwano efaanana ku musana omwana wa mmere ekizadde kitamukedde tamumanya nsula omwana wa Nasimbwa Nakakaawa yali musajja musawo w'amaanyi nnyo yabeeranga ku bubwega awo oyitaawo ekyalo bakiyita Kasiisa naye olwaleero bw'otuuka ewa jjajja Sserwanga n'abaana Sserwanga be yazaala baba basaakaaza n'abaana bannabitungo abaana bonna bannabiwemba toyinza kusanga bannamisambwa toyinza kusangawo wadde ne buloka ennyumba we yayitanga tosobola zisangawo n'ettaka lyonna lye yakola balitunze kyova nze baaba nasalawo ekiggwa essabo wembalagulira emukono kirowooza ng'otuuse mukono kirowooza ku Bukenya Road ekifo ekyo nakiwaayo kyanzikiriza ya buwangwa naki teri wakika kisikira teri mwana wange akisikira teri ab'ekika nabawa ebyabwe ate neekanna bulemu era wali ekiggwa wensamirira omwana Bisaso gwalizaala ne bamutuuma Jjumba Lubowa aligawesa nga bamaze omukolako DNA omwana oyo yalituuleka nabulemu kubanga wange yalituulayo ng'aliko amannya gange teri wakika agenda kwerogoza mbu asamira omuzimu gwange okuggyako omwana oyo ate agenda kuzaalibwa Bisaso omwana oyo bwe balimala omuzaala era bagenda muzaala mukazi nga wammamba yali muzaala era omwana oyo bwe balimuleeta yagenda okuddukanya ekiggwa ky'ekannabulemu tebanga wakika avaayo n'atandika okwerogoza ebyo ebifo bibiri ekannabulemu wennasikira n'ekiggwa ekyebusunju ebyo bya muzzukulu wange gwe ŋŋenda okutuulako sibigabye ekifo kino kyanzikiriza buwangwa na nnono era bwenfiira wano kati ndugu asigala agenda mu maaso baaba Kigundu weemuli nga mukola abantu basigala bajjanjabibwa nze teri wankima kuleeta wano walagi kino nakigaba n'ekyapa saakibawo baaba ekyapa saakibawo tikisoma enzikiriza buwangwa na nnono kakati bagenda kuyitawo ekibaleetera obuzibu mu abasamize kwe kugaba ebintu naye ate ne bisigala nga biri mu mannya gamu omuntu bw'ofa ebintu ebiri mu mannya ge abaana bo bababbi oba bakibabitwala kubanga be babeera ba beneficiary nkyogedde bubi kale nno basabo ne bannyabo nze kyenjagala okubategeeza nze wano nagabawo era abalwadde mugenda kujja wano mujje wano ne bazzukulu bammwe bajje wano tiwali wagenda kukyuka mu Jjumba yafa abaana mbazadde musomesa timuliwo mbazadde ekiggwa kyammwe nakiwanzikiriza ya buwangwa na nnono ate ina ba directors ate nammwe bwe munaakula mugenda kufuuka ba director kati wano okolerawo ng'okolera mu kifo kitya kikyo gwe bw'oba oyagala okumanya nti abaana balekera ebintu bifa gende olabe wa jjajja Sserwanga mikwano efa gende Kasiisa ye musajja yalagula Obote oyo ye yalagulanga Muteesa
Muntegedde bulungi. Musamba gukutaanyo yakakane. Waliyo ebibuuzo ebirala bibiri? Kyabadde kya mulongo ekyokubiri. Naye obudde butuwedde. Nakijjewo? Kati wunzika na kino bigambo bibiri obibunzikire mu kintu kimu. Jjajja lwangi ki ekibuza abasajja amaanyi g'ekisajja n'abakazi ekibatambuza serebu ng'eyakwana abasebe ne banyaba amaanyi g'ekisajja. Juzi nali Sembabule eyo naleeta omuti babasa kibaguyita batya naguleeta naŋŋamba naye tabazukulu amaato babuulira musitula ndoddo guno bagenda kuntemera omutima gumalewo. Nali mbayita ngubalage taata wammwe naŋŋaana. Kaakati basabo ne banyaba amaanyi g'ekisajja bagamba nti omuntu endiga yamutomera endiga ya Jjajja Kiwanuka. Jjajja Kiwanuka yakusalako amasannyalaze. Waliwo ababuliddwa amaanyi g'ekisajja olwalubaale. Olwalubaale kubanga lubaale taagala bintu byakwegattagatta nga tonnamukola. Ekyo njagala kibabuulira. Lubaale taagala bintu byakwegaddanga nga tonnamukola ki? Era ky'ovola nti bw'osanga abasajja abasamize abaana bamuzaala omukazi olumufuniza olubuto tamuddira olw'amabanja gali agalubaale. Era gwe bw'olaba omuntu ng'awasawasa kati njagala kubabuulira bassebo ne bannyabo. Omusajja gwe bayita Lwasa owa Tavani Kiki Masaka omugagga Lwasa lubaale yamuluma. Kaddemu mulabe. Omusajja gwe bayita Lwasa owe Masaka owa Tavani Kiki lubaale yamuluma. Era ababuuza Lwasa nti ssente za Lwasa zaalagawa yayavuwala atya. Lwasa lubaale ye yamuggyako ssente. Gwe kasitoola abanga lubaale akutadde mu by'obufuzi gwe njagala otunye ekigwo ky'omusajja oyo kasita agenda kubwa mmeeya. Ssente zonna Lwasa bamubalirako ng'alina obuwumbi 35 mu bintu bye naki. Naye ku buwumbi 35 Lwasa yayavuwala. Lwasa yayavuwala. N'ebyo byonna byabaga nti nagula emmotoka simanyi Range Rover simanyi sizize. Njagala nkubuulire nze baba nkubule nabadde ngula computer laptop Lwasa yagijja China eya Tavani Kiki nabadde njisasula nenga ndi omusajja ono lubaale amuluma ke muwa ssente zange ajagwa amasanyalaze saazi muwadde. Bino mbyogeredde ku kamera naye omanya omuntu otuuka okutunda computer ya milioni 8 n'ogitunda milioni 1. Awo Lwasa waali. Awo Lwasa waali. Ate nze byenjogera mba nkubuulira mazima. Bino byonna byowulira musimanyi Lwasa banka temubanja simanyi talina bamanerenda ali ku bukodi ebyaddi ebyawa. Ebyo byonna byowulira mu Lwasa yasiramuse. Lwasa yali akulira abakatuliki era nga yisa abakristo era nga yemuwanika w'ekereziya ekitovu. Lwasa oyo gwolaba naye Lwasa lubaale amukola ki? Ate tajja kufa. Lubaale agenda kumuluma mpaka kukujjamu ngoye. Nkyogeredde wano okutuuka ku extent eno. Nzijuza layini baba. Era ebyo byonna byowulira nga baga kakati bamuwadde ssente gundi ng'ani agenda ozimuwa ne Tavani Kiki bajja gitwala. Ekyo nkibabuulira. Nkibabuulira bajja gitwala. Ekibisi yakireeta. Ate nedda taata eriko banka property for sale. Yasigaza Tavani Woods ekabuuso kawalina. Otegedde naye abantu balowooza mbubambi musajja wattu azannya katemba. Naawe nkubulira omugagga ali mu Kampala. Naawe nkubulira omuntu ali eyo. Naawe nkubulira ali waali mbugwe woza naloko kasimanyi ndi mukatwiki nnyo. Juzi mbadde mu garage e Masaka. Nenda abasajja ba makanika bali mukanika mmotoka bambadde bu sleeveless batadde mu kusapula okunene gwewuba ninga bano basiru bakomawa. Kubanga bassebo ne bannyabo awe muli ensi yavaawo. Gwali owuliddeyo gwe bagaa ndi gundi yaguze Bible yaguze amayembe yagagawadde.
buli agagawala bagaya yaguze mayembe lwaki bagamba kubanga ejjembe lyerigaba obugagga basebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti mukyayavuwala oba olimu owe n'otunda mugugu ekyamazima yiye amagezi bakuyambe yiye amagezi weerwaneko nga sente tezinaggwawo omuntu eyayina sente bw'ayavuwala bannaye bw'ayavuwala ofundangako omuntu atafunanga ku sente naye omuntu ayafuna sente nezimugwako basebo ne bannyabo njagala okubategeeza naye ekimanyi nti lwasi akyasobola okudda engulu asobola okudda engulu singa akeera ku makya kubanga byonna abikoze ebyamasabo ebyokufera ebyokukola ki byonna abikoze talina kyatakoze naye omukisa gwa sente yagulina naye omukisa gwa sente gutuuka ekiseera ne guggwawo nga totegedde lubaalewo kubanga lwasa musajja mulundi musajja mulundi oligino lyeggwangali nze mbabuulira sanga nkubalimba musajja mulundi oligino lyeki lyeggwanga lya lwasa kakati lwasa ayina okukeera ku makya addeyo akole ki asabire atereze ekiteega ki kakati omuntu asobola okutereza ekiteega ekyo yenze nzekka lwasa yetaagayo ku mmesi yetaaga akatabo akakwata ebiteega basebo ne banyabo ekyo kyekyo omanyize kambabulire jjajja nze bwenzija wano nteekwa okubaako ekintu kyenkola ki kyenjogera waliwo ekigambo ekyayogerwa omwana muto ali myaka nga 22 nabbi ye nabbi ani oyo atera okulagula ebintu nebikola ki matayo alagula ebintu nebikola ki naye matayo alagula ebintu nebikola ki naye matayo waliyo ebintu byatasobola kulagula nebikola ki matayo alina ebintu byayogera ebigenda okutuukirira omwaka guno omwali okulanga nti omwaka guno Ssaabasajja Kabaka ajja kufa matayo nkuwakanya omwaka guno Ssaabasajja Kabaka tagenda kufa kati katukisibeko sente tulabe kunze ne matayo ne mulaguzi nkyogedde ndi kulayi nkyogedde tayogera kintu nekitaba oba kwolwo yali akoye nedda akyogera kiri ku likodi kati nze nkyogedde nti tikijja kusoboka katulabe omulaguzi n'atali muki basebe ne banyaba ebintu bisoboka ebintu bikola ki bisoboka naye waliwo omuntu ayogera ekyo nemuga ekyo yakyogedde kijja kukola bwe kiti byayogedde bingi naye sebo nze bwenjogera ekintu kiba mutegedde bulungi kati nange njogeddeyo ate tugulindawa tusigaza myezi mibale kati muteeke kulikodi nga gatubugumye gawabugumye tusigazayo n'emirala ebiri waliwo ebiri gye tusigaza emyezi kale babagambe tutusibule basebo ne banyabo nabadde njogedda ku nsonga eyo ensonga eyo njogedde nenjimaliriza yenze Jumba Lubowa aligaweesa ayi kyetonde Katonda gwe wanga gwe ggulu liiso ddene serubaale gulude endoboozi lugaba wa byonna obudde bwe buno okwewonga gy'oli jjajja tukwebaza olw'eddoboozi lye watukkiriza okuyisaawo eri ensi laba bazzukulu bo abazze jjajja nga balina obulumi bazze okubeerawo ku live eno era bazze okubeerawo ku kusaba kuno bavudde mitala w'amayanja abalala bavudde Kampala abalala bavudde Seeta abalala bavudde Mukono ne bagandi Ssaawa Kabona yatugamba asomesa ku lunaku olw'okusatu tugende tubeerewo era jjajja batudde ntusaba obawo omukisa Ssaalongo bawo obulamu bawo obuwangaazi bawo okufuna bawo okweyagala saba ositula omukisa gwo ogutalina buyinike abantu abo babeere n'eddembe mukama wange Ssaalongo nga bw'ogambye kankole ekyo banaye temujjawa mitwe gyammwe nakyo nkikole